bw'ogamba nti Bobi Wine talina kyali era ojja kujja omuwambe genda Arua nawe okola ekivvulu kale okuŋŋaanya abantu bakulindirire otegeera nga toze kuyimba olina kuyimba just olina oze bannyonnyola ne bwe bannyonnyola tebabimanyi wabula byoyagala toyogera nawe olulimi nti gwani Kamili tosobola tuuka ku Saligambo osobola okuwamba Kyagulanyi oba Kyagulanyi n'okumusemberera mwana eddayasi n'okumusemberera katulaba abamusinga amaanyi oba b'ofiisa oba baani bwe bavaayo katulaba Museveni yennyini ayagala olunaku lukye nga Kyagulanyi atuddeawo ye atudde wano bali mu debate oba badisikasinga ku kintu kyonna kyamulema kati ate ggwe Maka obadde olina kyoyagala okwogera mwana ali ebintu ebimu by'owulira kale noga kati bano abantu bengenda okwogerako oba si mu position boogerako Abaganda mwe batera okugera olugero lugamba nti kakuze enkalaba lugwayo nti teyawasa okitegedde kati bano abakuze nga balaba Bobi Wine tebamulabamu makulu abakuze nga balaba akaana ke kamuukya tebakalabamu mugaso kati bo bakyakalabira wali nti kayaye ke kamuukya okitegedde kubanga bw'ogamba nti Bobi Wine talina kyali era ojja kujja omuwambe genda Arua nawe okola ekivvulu kale okuŋŋaanya abantu bakulindirire otegeera nga toze kuyimba olina kuyimba just olina oze bannyonnyola ne bwe bannyonnyola tebabimanyi wabula byoyagala toyogera nawe olulimi nti gwani Kamili bakuŋŋaanye nga bw'abakuŋŋaanye wabula ne bakola puroguramu eno ali wano nawali ne beeyalako nga buli wootuuka ogenda sangawo kale kati kamuwa omukisa asangewo abantu kale 5 kubanga ne gy'ayimbira era obiraba okitegeera n'ekyokubiri baneetukkirize ensi ekyuka nze n'ebintu bye nakkiriza nti nze bwe sikyuka tewalagala kunkyusa okitegeera kyekintu kye nanyunya ne bakyali bange be naleeranga nabo ebiseera bano kwetuli twalanse dda tuli ne Mark D Aban banaye bansanze ndya omuserere tumusanze nga twabasuubiza last negwe otwalako lyeserere tugende mwagala genda ddi kasawo ne bannyabo amaani eddoboozi original Mark D Aban straight out Olumaka Music ne Urban Trains Entertainment awo naye nga tuli ku The Truth Media nga twabasuubiza olwokubiri olwaggwa tubagamba olwokubiri luno tugenda kubeera ne Mark D Aban babagamba olwokubiri wedde twabagamba olwokubiri oluwedde nti luno olwokubiri luno tuli naawe ejogoza beeteeseteese kati bakusuubira atubulya ku bigambo ebiwoomu genda kuba tuyisamu politics awo ennyini nga tonatuukawo okutuuka ali Mark D Aban bikomera mu bagagga nnyo naye enfuufu kyeŋŋambye okimanyi nti ogenda lwala amaaso nga saa simanyi naggulu simanyiwa bw'okimanyi eno bikomera byokka ne Mark omanyi kati agadde naye okuba amaaso galwala agagasa enfuufu nyingi enfuufu nyingi naye nga ono waka zino ze office za Mark D Aban ndoza muzirabye ndoza buli kimu kinaba kiwedde tujja kujja tubayiseemukko tubalabe ngenda bayita ku grand opening era beera mu Gwokutaano lwaki ennaku zino bayuuti like kale abaana abavuddeyo abato abaniga bwe baba ko batuuseeko bana Mungu n'amusasira anfunayo akasente akatono lwaki mufuna environment nga eri cool ngate wagazi waliwo wano bingi bino bitooke ndaba ovacado wali bagenda teka ekyumba ky'enkoko n'ekyembuzaawo galima tugunda ekitaffeeri weebiri ovacado uno kwegamba nti yeetolodde amatooke oyinza olowooza yalima dda era essaawa yena enogera wulira omuserera omulimi adi nze ndi mulimi by the way nze kuva nze ekyansomesa kuva senior form mpaka maze ku university yange mbadde mulimi ng'ate nnunda lumonde ntula
Olunda lumonde n'entula. Ngannima. N'olima embuzi n'enkoko. Kitegedde dayasi. Ati Gorilla Walugembe oyo bulaba. Oyo bulaba omusajja oyo. Otegedde ye wa bubuyo bokka. Yane musanze gya nnuma. It's okay. Ejjiryo lirye kasale avudde mu nkoko yo. Muwogo Mukoko gye yalima. Mukoko gye yalima. Muwogo gwe yalunda. Agati gwerayo. Mu luzungu bakyawula. Farming. Bakyawula. Matya. Ebinyonyi poultry. Poultry egwa muki? Mu farming. Kati nze guno gwe mutwe omukulu. Okategedde. Kulima farming. Kulima nkoko. N'ennunda muwogo. N'ebitafeeri. Ate yana ekirala jazz kyatanategeera Walugembe. Nti gwe abakugoberera bo bakitegedde. Bakimanyi bulungi. Anyway, tugenda tambulira ku lutuni yaffe ya bulijjo. Buli lwakuba tubeera n'ebintu ebibaddewo mu ggwanga wakwandika twagala kukyusaamuko. Mutuweko tufuneko ku version yammwe. Ababeere n'abantu tebabatera kulaba ne bagamba naye Mark Diaban mulabako gundi. Olonderawa Mark Diaban? Nze. Tunagenda olonderawa. Nondera Nyenga. Nyenga Kiruda. Kiri mu Buyukwawo mu Njeru. Kwe mu Njeru yolondera. Okay. Naye nga tukubiriza abantu okugenda okulonda. Yes, ngenda esaayo ngenda fuuka mutuuze. Wa. Mu Kyaddondo. Okay. Era nsaba banneiba bange bakkirize nfuuka omutaka. Ate kasi tobanga wa residence ogitaka. Mbeere nga nsobola olonderawo ewampeewo kasaawe. Kituufu. Ate oba olondera wampeewo. Oba oliraanye president. Bolira n'omugaga obuto bukusamukira tomanya. Ate era abagagga abo balaba. Amanyi okubuuza. N'omugati gumazeemu ennaku kumeka nti 2 mugugyeewo kaloge okugira booti guli mu mulyango gwo. Wategedde. Ababeera nagamba mugujja gundi baka alabika ali wali. N'ennyama ye eri mu firiji. Bagyaleetenda. Kitegeera. Omwami nalina ekibuuzo kyabuuziza. Saagala tukiiteko. Abuuza lwaki bageto yuti. Batuuka mu life bweti. Banoonya ebifo nga bino. Biri quiet nga birina ebintu bingi. Mu bulamu omuntu alina okufuna mu bulamu mulimu kyayita transformation. Omuntu akyusa. Kitegedde. Wali twali tunoonya abantu batutegeere talanta ze tulina. Kati abantu talanta ze tulina bagimanyi. Twagala abantu batuwe business mu talanta yaffe. Anfuna bulungi? So you position yourself. Ensi ya business engeri gye operating mu ndala nnyo kwa geto yuti engeri gye tukolamu. Yensonga lwaki tumisuzinze nnyo chances ne opportunities ne zituyitako. Ate nga mu business omuntu engeri gy'akulabamu y'engeri gy'akutwalamu. Kati bwatuuke wantu nga wanama. Ategeerawo. Luli Mark Diaban yalina office kati yo weeri. Mark Diaban yalina be yafaako kati afa ku fenewe alina ofikirira ku bye. N'abantu babente basanze mu mama bagenda okola mbasasula omusaawa. Abafulumye mu moto. Kati lwaki okuliriza nnyo ebimera byokka ayina ne bafaako abantu munda wali. Yes. Anti kati oli engeri gy'ageyo butoto bwa lodi olinayo. N'ekyageyo kivugamu ndala. Kuba nze kyemunnyonnyola oli ye alina gy'akikola ki? Gy'akitwala. Kati abantu era be bafumbye amajiga no ne bagaleeta. Butoto bwa lodi. Abivian muganda we. Ndi bakivujjirira. Abo olina mu butoto. Kati maka nkula nemba n'emyaka gino gasina mwana. In fact waline Wabugembe ne mukyala we. Mama waba. Maka tombazi ebyo bijja kuva kiti file. Obo bijja ku Truth Media kokka. Yale wa Pastor Bugembe. Na representinga mukyala wo mulungi eri eggwanga n'agamba era ajja kukyala mu budde obutuufu. Nakyala n'enyanju agenda kukola embaga. Ajja kukola embaga. Okukyala yakwogerako then n'akukola. Then kati abulayo mbaga. Balina n'omwana. Magdeba basobosi muvubuka. So ndi musajja muteeso nno. Mutabani wa Idwe babita Idwe Oduku. Nga munaga nti abaana b'akintu. Ffe tuli batabani ba Oduku. Idwe. Ejogedde. Anyway. Okay, tugerage kutandika walino tubali tumuka prehumble kati tugenda kutandika ne stories zaffe kulwalero but before tunagenda mu gundi nina ekibadde kinsiiwa ngalo kikubuuza nali ku twali ku Sheraton I made it possible when seen in the meeting that night ebifaananyi mbirina ne video njirina ne interview njirina nagiteekayo people watched it
mwali muteekeddwa okukola oluyimba ne Cindy. I followed up to an extent mwali ne night gye mwali mulina okumitinga mu voice. Yes. Track wagikola. No voicing ko parts zo kinategera no sindikirako ne Cindy. Yes. Gundi yabache eyo project yakomawa. Before nga tetunayogerezagana ne Cindy. Nali ne King yali ava Bulaya. Kati nankubira nangamaka nzija osobola okwegattana ne Hasidi je ne mujja ku kisaawe ne bageto speaker ne munnonako. Kati bwanagenda okunona King ku kisaawe. Kati oli King ya telephone. Kabaka Manisuli. King Saha. The president is a man. Tuba tujja mmotoka mu benzi ye. Nankubira wanditi. Nangamaka nyawo tule mu luyimba luno. Tulukole. Kati tukola plan n'enteekateeka zonna. Sina meeting ani? Cindy. Kati msisinkana Cindy ngolede kino kiri mu pipeline. Wetwali ku Sheraton. Oba we nakukubira esimu ngandi naye mu moto. Yes. Already kiri kyali mu pipeline. Mu pipeline. Era we twava otwaita na wiki. King nankubira netugenda tugivoicinga. Yes. Otama ogivoicing era teyalwa na tujita. Ate mo wiki yenyini ate mo wa meeting la Cindy. Mo meeting la Cindy kati by any chance Cindy yali so busy that moment. Yeah, I remember. Kubana gaza ali bagenda mugundi ya Blue. Kati ngali I think ina show simanyi Germany simanyi wa ngatali wone nasigala in touch ne guy omulenzi bamwita kuleka adi. Gundi Eric Bikaba. Oyo gwe nali in touch naye nga yambulira kati olunaku lutayina tokola oluyimba voicinga. Ate King yali afiiriddwako jaawe n'agenda okuziika entebe. Kati mba ate nva mu kuziika kyali wa King era n'amukubira omwami owa Bantu Africa n'amukubirwa nga naye afiiriddwa kitaawe. Kati nga tulina okuva entebe tuyitireyo. Era natwali tukyalina mutenti awo mulumbe nga ne King awo Cindy nankubira essimu. Nangamba makoli ludda tulagire studio biki. Nemugabe byaddala. Studio nsolo gye balagirira. Mpozi nga nfunye boda n'okutuuka kuba naye siriwo ndi mulumbe eno. Nagamba okay next time better. So bwe kyali. Kati naddamu okukubira Eric nangamba kakati oyina kukubira Agi. Yes, kwa Eric right now alina South Africa. Kati njogera ne Agi agamba yes Cindy yangamba da program yo. Neche tugenda okukola. Tuina studio wano come and facilitate it then tukole ki Kira oba simanyi. Yes njimanyi naye ate mu kaseera ako naye nakava mu show yange concert. Yes. Ate concert eyo yali successful naye no mu bantu entu twafuna obutakkaanya. Naye kimanyi nti twavimba okusinga gwe n'atera watusinga kuba gwe yali mulindwa. Negenda kunyumiza gye twavimbamu ate kati ne wajjabawo n'abatunga mukaga bajinsaba abala ba gundi eyo nga tuli mu room ku Sheraton. Yes. Kati nva mu concert yange eyo nga buli kimu actually going very perfect performance buli kimu kyali okay sound buli kimu nawo nga biwedde bana abaniga ne bafuuka anti obligato weba buli kimu ne kicyankala nawo ate ngenda okuddamu okwogera n'abantu ate abantu bandaga biki man had to quit bwento neva mu Tough Empire. Kati nembeerawo nga ndi puzzled. Ensonga ya Tough Empire olwogera gitukako nayo nga ndi bwenti nga nekwata ku bisuubi nga ndaba obulamu bugenda career biki so nesalawo nengamba mikwano ogiruzinga nga ndaba era nagiruzinga naluzinga abantu bangi kyo nomanya bangi kimanyi bulungi bangi nti up to now namu tebankubira amasimu tamu nemba kubira tebankwata twesange eyo nombongako nakulaga mwana nze sikwinako buzini naye nga olabira dda waliwo embeera kitegeera nenga mama ibyo namena kansoka embiri ekiwaani kanzire ku kyaki nosokoddako ekatono nenzira ku kyaki wa muzeeyi wange menta wange yandaba ku street nanjagalirayo nga bwendi kati nembeera ngaawo bwento nga nkwasaganya obulamu mpola leja kikwewunyisa nti mbadde siperforming anye ennaku zino ne music mbadde ntamu tono so not until benasawo nengamba no
kantekewo ekyange ntandika Allmark Music eyange kati abamba nakamala okukola Allmark Music kirozo ne kijja ekya Urban Trends yiyo kati guno mwezi gwangu akumeka gwakuna mwezi gwangu gwakuna ngana Urban Trends yange njizimba mpola abayimbi nakuzimbira studio muchetani ne FF yagikoze iye actually the first project ndoza yabadde ko ba Wilinwaji bani vamo FBM Gundi yeah rank show master yankubidde nanga nabanko bakoze ne rhythm ya dance bagangene njitulemu wa FF mu studio umanyi wotunulira olugendo lwa Gundi lwa ono gwe baga nti mugaga nnyo omugundi mu Nigeria Gundi Don Jazzy ava ku Don Jazzy ono nabane linyawe ligeze kyokka no atali wezikira atali oh my god ayo kwa bamutani ono mutata we baina mafuta manji Davido the family didn't want him okola music nayo manchi yakola we bamutwale bweru okusoma yaddira mu hosiro mu yali next room mwalimu omuvubuka nga ina ebyuma gadgets nenga yatandika ayagala okuyima manchi yakola yagana n'agamba omuvubuka ebyuma bya sente mmeka kana mugamba nga asagala mugamba $10 mukulu yatola ku bano n'amuwa n'amugamba tulebiteke bulumu yange natandika recording music so when the creativity comes more nga olina asset ezizonga togenda kusoka kukubira muntu olinawo spacings je nti osobola obikola wano roughly then mutereza after njagala nze mbikolere wano bulungi nnyo kuba wano njiriya creativity ejja at any time n'environment nga wogira Musa ate ndabyeko ne vocal trainings ndabyeko mastering mixing kola jingles jingles like bingi ebiriko audio recording mixing mastering jingles advertisement then kuliko vocal training kati era agala okuyiga amaloboozi ajja mu Urban Trends ne tu training abavoko nawe ebiri so nebibala byennyinyi ebikola amaloboozi mbirabo emiyembe giki onota maita amaloboozi gabawera kubibala amazzi aliwano tobba kamera weziri atogenda kuyitawa oli nebange oyo ambassador n'ekirala eno bikomera nebange ambassador noli nebange oyiseko wali asooka wali naye ambassador naye wendabye oba mupia abeera waliwo wendabye so bwotyo kolabo bwegaana kolabo yo tenagaana but tetunalinga up yes era nadamu ne musinkana ngenda ku press conference ya King Sahel Gogo mu motoka Mark what happened ne mugamba tu oli busy ate naye ndi busy but we are going to link up in time soon tukole kati mbadde nonya wense tolingira kati go just imagine nga King herself mukyazizako wano sindi atugenda kukolera wano mu studio ya Urban Trends ya Mark the Urban ekigera so ate agochono manya expect that collabo ntegenda kubera yakabe man nanti nze nawulira ko rhythm yayo so chovulaba nze nalingirinze ng'omuntu and I fought so hard ngawolaba nino omuyimbi omu yali yegomba okukola kono omuyimbi nalwa era olimba lwabwe lwakola collabo ya Shiba ne Gundi ne Mudra I made it happen yeah big on yourself Mudra I made it happen myself. Nze nakubira Jeff amasimu agokumukumu. Ngida so na connection. Yo ngamto ina musende. Akakumbika ina kumutima naye katogenda kuyo chaya akalala. Ina nyijadda so mulaba. Osono nye namba anu jatalina nga teriwo. Atenga wona yobera naho. And said no, it was when never live mu webuti. The connections zenina I lay a hand, I give out, but he said singa sikolachi. Ante la mu charity mwe muve ekingi. Bwasinga basomba obugaga. Oyi mazero ojikuba. Mazero ojikuba ango. Neja ddala. Bo bayitira kuba waliwo era omwa abadde ayamba ku bantu babadde baggulu aluwa bantu kya babadde bafenjala. Kalamoja waliwo awo abadde abayambako wamundeeba awo muyita biki Robert yani Kayanja ngabawo mukyere nga babawa naate ogenda okubalamu ng'ate ye ate
avuga ziri embi ate okuddiza kuba moyo kategedde lwaki endiga zo zizaayo omwe gwe gwayitaga mu UN ememe gabagaba maka lwaki endiga zo ate zizaayo nnyo tukakatako okuzaayo ennyo waone gwe naaba nga azigamba tunda kyolina ojja funa ekinene walone yagobye endiga ebinusu tezirina kujooga ate wezisaba nedda ziri bwekiti kambabwire kola kuba nti ebintu ebyo tubirese mu ngeri bweti but ebintu bya Bible ebintu byonna byonna ebireligious birina system yayo yes kati biri according to the Bible eragira abantu okugula bayo Bible wegamba nti omukyalo ow'eppeesa yasinga okuwaayo gwe bw'oti interpreting in a layman's language eppeesa oyirabanga ppeesa naye mu mukyalo oli kyekyali ekintu eky'omuwendo kye yalina kati omuntu yenna yina bagamba nti leeta ekikyasinza okubeera ekinono nkiwe maaso ga Katonda ne bakuwa example bwetyo gwe tegeera nti oli kye yalina kyokka nga kyawulira muli nti bwe nkijja ku lugoye lwange mbasi olugoye lwategedda olugoye mbasi jja lwambala lunyumire naye kandi weeyo osanga banaasi yali mukazi yes nze wama makdaba dasinze kyemumanyiko ye okuba enjiri okuba njiri sebolokoka kuba nze kyemmanyi wamma nze oba wakundokola nyinza obutagaana noyina okuba omunnyonnyozi ng'ate weetegereza nnyo ebibuuzo byenkubuuza n'obiddamu ate bw'olinda omuntu akunnyonnyola oba okyaka kubeera munnaddiini w'eddiini lyennyonnyola enkola yaffe ebibweti ffe tukola bweti kino kikola bweki n'ebisuubizo tambuuze naye okulokoka ofuna conviction yo gwe ng'omuntu oba Bible egamba nti oyatula nakamwako kati Bible eyogera kikubanga Bible eyogera kikubanga ono soda era ng'agula nusu 10 gwe n'omuntu guza abantu emitwalo 5 nti alimu omukisa Bible yomiyo okugamba nti beera bagezigezi abaana b'omusota kitegeeza gwe bamukulinyisa kwetaano beera mugezigezi aba mugezigezi tasobola kati buliza one mu Bible ebintu ebikyasinza okubeera contradicting bye biri famous naddala mu religion mu nkola za religion omuntu akugamba nti bakuba oluyi kutama ino kyosabye olaba tekijja era kifuuka so controversial oli omu aba ayagala kikubaganyako biki ebirowoozo naye waliwo empagi nze kati Bible gye nsoma njagalako ekintu kimu yampa eddembe mu ngeri nti bwe nagisoma nategeera nti Yesu si kunfiira bufiirizi kyokka naye alina empagi ze ze yajja okukola okutuukiriza wano mbeere n'obulamu nga bungi ddala ekyokubiri ndokolebwe ekyokusatu yekuba n'amazima n'obulamu kati nze nina kunoonya kkubo mazima na bulamu nina kunoonya bugagga mbeere mugagga kuba siri yala kati nze kyemba ntunuulira dati ebirala byonna simanyi biki bijja luvannyuma amavako g'abalala gubaleka kuba buli omu agina nte gogenda givunula oti ffenna tusoma oluzungu olutya n'ogenda okulaba ng'oli yakyansalinze bulala nawe ng'okifunye buki bulala so ebintu ebiri controversial sometimes ebireetera abantu okubeerawo ne bakubya ebirowoozo ku Bible n'amadiini bamaliriza ate bafuuse ba unbelievers maka bulijjo nina ekintu kye njagala okubuuza waliwo miitinzeeko Kyagulanyi in person omundi gwe nasooka okumiitinga nzitegedde nze waliwo abantu bendeeta nga kimanyi nti togenda baliirako ogenda kuwummuza emmere tutandika okuboogerako katutereere omukulembeze awo tugenda mu tutandika show pulezidenti wange kyemmanyi kana kantu ogenda kukalaba ojja kumusonyiwa oba nziremu nkubuuze neta kyemmanyira ansi ogenda kugimpa ojja kunsonyiwa nsabukirize nzigale nawo kuba enfuufu ndi mu infrared enfuufu y'obweyogerere eno gye nadda kazinga naye nyingimu naye eminu gye nakasinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba kale Bobi Wine gw'ombuuzizza nkubuuza Kyagulanyi omanyi kati bangi nange namitingako Bobi Wine Bobi Wine nazanyako naye pulu w'ebika ng'azanyira Mbogo nzanyira ekika kyange ekyente era gemu eyo yagizanya nange ekitegeera nangamba tonkuba nnyo twali ku Indigo
nazanya na Bobi Wine. Embogo yazanya n'ente. Nazanya na Bobi Wine. Embogo yakuba ente yakuba. Ente yawangula kuba ye. Ente yawangula. That's okwegulu. Kakati. Ente wangula ete embogo. Golachi bichi. Anti twali kulukalu tetwali mazi. Kakati. Ensisinkagana yasookera ddala. Osingana Kyagulanyi. Then nja kubuuza Bobi Wine. Yanteeka ku boda nanvuga bamuyita Jamshid Kavuma. Yanteeka ku boda kuva Kawempe tugivuga mpaka Busaabala. Najja nyumye bulungi nnyo nga nsibye akagato kange katimbalandi kaliko bi butterfly. Kati tuba tuyingira bwetu tutuuka ku Kyebusaala ng'enfuufu ki ekuti ne tukuba bulambalamba eyajjanyirira n'enguba. Kati tutuukawo nsanga president afuluma yayinamu Amadi. Bwe yatulaba bw'ati n'agisiba n'afuluma agamba wegeto oyo kiri kitya mwana onsazeeko nsanze ngenda naye muga ize batukubyeyo akafaananyi. Wallahi nze nali nyimiridde na bwenti olw'enfuufu kuba ggwe Kibanda ali anyirira nga yambadde sando boy obanga simayina okumanya nga yabbeyi mwana era bikirawo yabbeyi ali mu budde bwe bwedde nga bejini ye ne t-shirt yali mu emyufu ng'esalamu bweti ya mapesa wano awunya akawowo fit ajivamu tukubye kyona gamba ekyakabi topo wa mwana nsanze naye era tujja kwegwako lunasooka omulabako era ebigambo byangamba byebyo gwe lwasemo bagwe gwasooka kati ogwokubiri era wagenda okunyumiriza wa wajja ogwokubiri nali nina actually yali General Sensor ne chali wange bamwita Nature mumanyi amanyi obutonde mumanyi olabye ko manyi mulala Nature man gwe manyi bamwita Nature just Nature manyi Nature nkozeseza erinnya Nature kubanga tayagala nnyo erinnya libamanyi bakole ki balitegeere kati twalina program nate ko nalinako photoshoot kati nasooka mu photoshoot gayi wa kamera yalwawo okujeebwa ayisaawo kati nga waliyo laale y'abavubuka ejjinja era kolo president yali gyali kati nga natuuka wakati w'essaawa 7 eno nasimbula ate 8 era twagenda naye nekyayomba mu mmotoka omwo mwana gwe nolugezi otuka ne tutayimba ogenda kunsasula amafuta gange atugendera twagenda saketi bane natuukira mu budde bwennyini n'omukulembeze yakatuula wali Katonda yabiteeseteese bwe muyomba nenga ze nteekateeka entuufu era natuukayo bwetidde vinanda nagamba ozze ndiye kale nagenda nasaayo eŋŋoma nengukuba nagukubanga president ali bwati yagabana egwedansolo kuba bukuli dansolo nengenda nemubongako lunaku lwagirako watu wansi n'omubuuzaako nuclear power sina masanyalaze ga sikiira nuclear ekuyita ina kukaka mugamba mzee nsanyusa okulabako bane nga ntereddeko simayiro neneeti nga tofukamira mirira nansika tukatambulanya watu ne bagamba ofukamira otya musajja muno interview zino nezagala nagaa sijja kukola interview nga abantu tebamanyi kiki boogerako nampahaga nagwe yimba mwana yimba buyimbi luwakabi topowa mwana bale kujja era bwe nava nabaga kati mwete mulina kye muŋŋamba oyo kasita ŋŋambye ti ate kati mwe mugenda kuŋŋamba agambe yimba geto youth teri ennyimba nkeera nali mu mawulire eyasooka opositinga akantu ako munaku 2 kakuba 1 million views kati ng'ogamba oyo obumeme wakiira banyukirira naddamu omusanga kulaale ogwokusatu musanga kulaale ya
Musajja waffe MP Kawempe. Kawempe Segirinya. Ani? Aliko. Kuliko gundi ono. Gundi lawyer. Council. Ayogera mpola. Ayogera mpola mwogeza Dembe. Mwogere erinnya ly'omusajja namwe tugenda alabika kusinga abatamanyi linnya lyawe. Tumanyi ate kati tumwogedde. Erinnya lye tuyogedde mwogeza Dembe. Ayogera linnya kati mwogere erinnya. Nalukola. Sabo tuli ku Truth Media. Mwogere ebintu nga batali mwogeza Dembe bajozo kama bile drago. Yafa. Okimanyi mwogeza Dembe. Meya we Kawempe mwogeza Dembe. Sege. Kati naddamu Musanga. Naddamu Musanga. Ku lale ya kanso baby face waffe lale ya kanso Nalukola wali bana irabe ekifo Kawempe si Kawempe ekisawe kiri awo kulale ye ekiri bwayise kiri wa Kawempe olaba ng'ekyanje ne kulambiro kusayi kyo kulambiro ye si kulambiro banange awo kitundu ebyadda tetuga kitegeera kuba gwe yali awo leero toga tuvunaana maka sigana bavunaana kambalagirireyo olaba akafo gye batera okuliira ennyama eyo Komamboga webale nnyo ene wale musajja muli wa nnyamu no bomu yakubeera muli wa nnyamu kigendera ko mboga gwe tayasi nkwagadeko maziga ngwaga mazima nkwagadeko maka kulya nnyama n'amazima ngamanyi zoka dyawe Komamboga ku kisaawe nzija gundi yasooka okuyimba Kingizale MP Nansa na musajja wange Big Eye naddako then Katero nga kuba audio nayo neribwe tingakaenda kuyimba vibe eri eye newe banangira wewe bati gundi yayogera n'erinnya lyange Dani Magiko mugezi w'ekibiina gundi senyonyi jo ali waiswa mfumiro baitwa naba musiba yakola program nga yasoma amannya bana yo yawulira kona gano bayogere nnyo nga mutulide mwenganza amaso gali ku president kwegati makuyaba on stage bane namwenya nomali kati byogeno muwa byesunze abirindi nabagambirawo chenyo gwikambo gambe olimba bampita makuyaba olimba ekisako kyonna nga ambonga nangawe kiri mana yanga ugambe bale kujja yangamba ngamba is a president era namusaba ne mugamze nywe mwaka cyane manyi ekigera ngabo microphone zikola kiziberawo ekati ngabo manyi era bya mitendera kuba oli musajja mukitegera mulate bijja kugwa bugwi abantu batamanyi ntezo leva te yazikola ki yazisuka ekigera tugendo kujja Musa ne Mark Diaban ku bigambo ebiri mu kwogero ine ensoga gyolese actually gimadde kuba kati abantu abamu gwe watuka n'okitegeera nti level zakola ki n'emitendera gibaawo kusaawo eriwo twali tumumanyidde kuba omuyimbi mukubi wa raga biki ojja kumusanga wali abonga ku bantu buli omu kati wamusaba kacyayi wakitegeera nti level zakyuka Musa ne Mark Diaban kiva ku ki abantu okusigala nga balowooza ngera bo mu ntambula yaabwe ya bulijjo balowooza bakyenkana obulamu babulabaga bakyenkana wani Kyagulanyi ensonga yino weekend nyingi tubaddemu waliwo video efulumye eya Jose Chameleon ebigambo byayogedde simanyi babirabye nabiwuliddeko sinera adde nkyambigira ngenza okulanga biyitira neŋŋamba nga biyitira awe tugenda okujja kuba izo stories ezimu zetulinawo olunaku lwaleero ebigambo Chameleon bye yakozesezza mwenga abalero natuka n'okumugamba oyo fala wammwe n'ayita munja muwamba mu wiiki ngende muwambe mujjeko ne mumala mu mwaka lulunja muwamba kati nsoke nani nsoke ne maka soke ne kati maka kankuyambe mukka tutandikire wasaidi olaba
Yeze Chameleone omulaba. Kati mu maka muli bayuti ni waliwo ebimu bye mutamanya oba waliwo oluse ebimu ebibayitako. Inze nali ndabyeko Chameleone ng'ayaayaana apapala nga waliwo abamubase naye ng'ayagala kumuyamba baba mutaaseka bamubase naddukirako n'ewasale naye nga bamubase si bamaje si ba president nga bantu ba bulijjo okategedde bamuleetera omuzannyo n'aguyingira lwakuba nti oyinza okuba tolina time emala kunnyonnyola eno story yakera ku makya n'ayitibwa okugenda okuyimba mu house party emu e Congo n'agenda n'agikuba abakongo bali abamuyita ne bamuvimba ekisusse wale ogezeko mu balodiman ng'oli lodiman nga toli sitabo ne bakuvimba ekisusse nga tebo si basita okumala bamuvimba ekisusse bali bamaze omusasula sente ze yabasaba okuyimba ne bamufuuwa emitwalo 4 ejja dola mufuuwa bufuuyi ne bakwata esawa ya golodi olira jamula n'agimuwa golodi pure olina jamu omudali n'agumuwa n'olina jamu bracelet n'agimuwa ne babimuwa buwi nadde site bwadde site n'akebera golodi nga waddala ne bagenda mu baliramu nga golodi waabire amaja maanyi nagale bana badogo benaguddeko abasajja kiwani kisente bazijjawa n'ayaayaana naddamu n'abagitunuzayo n'abaweereza message ku WhatsApp kiriwo vipi kiri kitya mukola mutya akasente nga mukalina bikoze ne bamugamba fesere tuzikola ate tuba nazo ne kakana mpola mpola etubaamu anja yingira business jukire bye biseera nga balina embiranye yaabwe awo buli omu agala kulaga nti asinga kuba Biden ne president ate nayingira bya bufuzi kati nga buli omu agolaga nti yasinga agala avuga emmotoka nga ya kibi Biden yalina ne Range Rover ye yaliko doctor yali ya white kati nga alina ne ka open roof kaliko Chameleone then nga alina ne Scalade yalina obumotoka bwe obwa wansi ne Range Rover ya white njijukira then nga kyalina amakage nga aguze ne beach ebisere we yagulira beach nga byonna weebiri nga buli kimu kitambula fit ne bamugamba ffe ne mutugikola affe tuli mu golodi biki agayaba naye munyingize emirimo nange nkole bisajja ne bimukwata mpola byo kuba byo byali bimanye ekintu kikye bikola amugamba naye oba oyagala emirimu tujja funa akaddo jayitirako waneko ngo twogeremu tulabe biki kujukira oba oyagala business jukira ogule emmotoka eyakabenje ati Chameleone bamugamba nti oba osobola okujja e Congo then netula netukubulira mu business yamala n'agenda e Congo boogere balabe business wezisobola oga ndi mu interview ngenda kubirako ndi mu interview balabe business wezisobola otambula bagende e Congo ne bamuliramu ne bamubulira ne balina obikola wabula ne bamugamba jukira golodi oyo bakuguza like bibanga bisenyu bye bakuguza then inojjamu kati ne bamugamba oba olina okubaawo ne sente ezizo ezisobola okugula ki ebintu nagamba nekakati nza okugula ebyo ate okugira okubitereza biyinza okunsumbuwa biki namugamba naye ate tusobola kisinza sente zoba olinawo tusobola okukufunira olwedde aba afulumye naye nga tukufunira ku bbeeyi eyawanziko kati gwoba ogira ddala eno then gwe n'ogenda n'okola ki n'otunda ogwasooka nga wonaabeera nga ogezesa ekintu ekyokya n'olikwatako katono n'ojjayo engalo kati ogwasooka n'awaayo sente ntonotono ne basooka bamuwa bye bamuwa byali bituufu ng'era bwe bamuwa essaawa nga ntuufu omudaali nga mutuufu so nekeresa eyo erina omusalaba eyo eya golodi bagibba nako abaana bezzana n'aleeta amagye military yaginunulanga abaana bezzana bagitutte ne bracelet kati bwasooka nateeka sereza suka bamuwa mutuufu n'amutwalira omuyindi n'ajja namugaa Joseph golo mulungi purity ennungi biki abajja kukola ne bamuwa akasente excitement n'erinnya nagaa kati bano nno bamazafaka agenda balaga nti nze ndi wakibi ngenda leeta emmotoka ziri embi jukira balina embiranye olina oleeta emmotoka eyakabenje nga ne tuni ogirina so sikubera bezina tuni ng'ovuga simanyi ipusam kati nga wali eri balina okweragako buli omu jukira oli avuga big size president yali avuga Scalade Biden agirina okitegeera kati ng'ono naye alina okuteekawo n'agaa nti nina okubeerawo ssebo ate jukira bombi balina Scalade ne president naye nga ayagala ateekawo emmotoka empya endala ey'enjawulo
kati munnaye nga bamuwa golodi nga gyamutunda ng'afuna ssente. Kati wano mukuddayo ng'akwata ebintu bye teyabitunda mu kusooka, yabisinga mu bamanerenda ne bamuwa ssente n'agenda asuubule atunde abinunule. Era buli manerenda eyamuwola ku kintu kye yamugalantinga nga within a week nja kuba mpenze back. Era nga alina omusaba amagoba agaliko wansi kozi ssente zigenda kukola ki kulwayo. Mune nga bamuwola ku bintu bye ng'agenda ng'asuubula maali. Bwe yasuubula emaali ng'agireeta. Omuyindi oli era gwe yaguza. Omuyindi we yakebera ebintu yamubuuza kimu Joseph, what is this? Mu byaddala nga mugamba gold. Nga this is not gold Joseph. Mu byaddala nga naye takikkiriza. Kati naga omusajja n'amubuuza n'amugamba n'abimusalira n'ayomulaga. Namugamba gold, omusajja n'amugamba bino bw'obiteeka mu acid si gold. Omusajja n'akwata piece n'agisula mu acid nekisaanawo kyonna. Namugamba ono si gold ng'oli gwe waleeta. Nga mukusooka yasooka n'alowooza byakusaaga naye ng'ate byaddala. Abasajja bamukubye agenda okuyaana okudda ku WhatsApp okwogerako n'abasajja obbakubira ng'olowooza kulikaaliko n'ayaayaanaawo. Kati mu kuyaayaana n'asooka yaayaana n'addayo Congo okutuuka omengo ono atuuka nga wabadde wano kati nga olaba mu maka go wano ugalaba manini family house biki kapate biki buli kimu okiraba nomayo abasajja okuzanyirawo omuzanyo n'otuuka okujjawo n'osangawo omukadde ng'akugamba ku kyalo yakamalako emyaka 7 ayina n'abazzukulu be bali awo mu lujja bazannya naye ng'ate gw'ogamba bwe bakubbidde naye nga ne woyita kyama ne woyita baani ab'omuluka bakubuuza kuba Oluswayiri alumanyi bulungi kati yayogera nawo mu Luswayiri otufu nga bamugamba oyo omukadde abadda utavanga woko noga twali wano mwawusi pate ne bakugamba tikisoboka yalabanyo kati omusajja we mukazi na mukadde kakati ati kati ino musasira kubera bamubba nagamba omukazi na mukadde tusobola kubanga babadde wawusi pate mu njuyi ne bimusobera nagendako ku poliisi ze Congo biki ne bamugamba nga buli kyaloniza bamulaga nti kituufu kyo kiri nti wa mukadde ekyo nakivaako naddamu ogeza ku masimu ne gagana nadde city bwe yadde city naga nkoze nti ajukira wiiki eggwayo abamanerenda nadduka ewasale n'amuliiramu ng'ebyabadde sale namugakakkana nnyonnyola bulungi n'amunyonnyola buli kimu nga bwe kyali anyonnyola apakuka anti ng'ali ku speedi oba n'amameme omusajja ono ng'alaba sere zigenze zire zigenda kakkana nnyonnyola kamino nnyonnyola buzibu ki kakkana kakati afande kakati ate golodi ate afande n'ennyimba kamiliyoni kakkana nnyonnyola buzibu ki kati bw'amala okukakkana n'amunnyonnyola sale bwe yawuliriza emboozi yagamba omanyi kyogenda okukola kamiliyoni abaana abo bakumpereyo miliyoni 3 ogira onyega ebiwundu n'abasajja bo baveeko bakuba international bakuba nsi yonna bamugamba abo ne waba mu America bamuteekako ne waba nga ali mu bana America batulira ddala mu zisemiti zaabwe ezo ab'amaanyi amukwata nikasa abawuliriza bamukuba toba n'entalo tezigwayo waabwe bamafia bangi kati nkyakumalirayo taata kati omukulu nga salaamu gamba ezo miliyoni 3 ozirabanyiganyigako ku biwundu ezo miliyoni 3 kati nga pressure esinga okumubeerako ey'amaanyi baida omuntu asobola banyumiza emboozi eno entuufu yali badde na Daniel oyo kati nga pressure y'amaanyi laba ate mu process ey'okuddako nkola biki wiiki neggwayo manerenda baagala ssente zaabwe ebintu babitwala alwana bichawa alwana kati Biden yali amaze okukola wale kati wale ng'amukoledde concert n'emusala bwe yamusala kati bagenda okumubba nga ne concert ya wale yaggwa kati akola concert ndala gaganula bintu bye abagaba manenda bamwongeremu ebbanga yafunamu ebizibu bamuwamu ebbanga kati akola concert gye bayita 1 man 1 million eyo concert yagenda ogikola kuba yali ya wale ya mirundi 2 kati akola 1 man 1 million ngolede bamala ddo okumubba ayagala kununula ku bintu bye era nayo neegaana sente ze yafunamu n'agatiriza ne sale ze yamuwa n'asooka anunula ye ennyumba bw'anunula ennyumba yeseguku biiki n'emulemerera obumotoka bwe open roof obwaliko kamiliyoni Range Rover n'emulemerera biki kati n'atuuka nga talina yadde n'emmotoka kati bw'atuuka nga talina mmotoka Championship papa wamukwatira n'amugaa Yosefu byenkugamba nno lwakuba nino kati ono omusajja tubadde webbanga nga tumanyi
ne nga yuti oleka logo waibiroka tusirike okitegera sipapa amukwatira muga kati nobbo kyali kwebyo bwoba owulira weetaaga emmotoka ngenda kuwa Range Rover ya black naye Range Rover eriko terms and conditions z'olina okutambulirako. One, olina okukola n'omuyimbi gwe mbagambye okola naye kwekola ne Melody nakola ne gundi ne Serena Bata nkulembera terulina video shoot waliwo olwalwamaani bakolerako video shoot naye nkulembera olwo simanyi nkulembera nsibirira bebi kati omukulu yamala okola oluyimba oluyimba ne luyitinga agamba sipapa tojja kumanyira okola video ino soka okumpa milioni 10 video sijja gikola kane sipapa noza agenda okugattagattamu nga tokuwa 10 ate nga n'oluyimba olwedde lwayitinze audio ne bagaa katukoleki video katugireke era kyova oluyimba tebalukolera ki tebalukolera video kati ne bakola olulala kati bakola olulala kati kamilioni okumanya sipapa yamujooga okimanyi kamilioni bamuyimbisa ne ba Melody ku mpaka ne bamuyimbisa ne ba ono Gerard Kiweewa ku mpaka ayina ennyimba ne ba Gerard Kiweewa ni musajja gwe nga bayimbi ba sipapa era by that time gundi nga asula mu kayumba kambwa molo oluyimba gundi yayimba oluyimba eyo kolaba erimu Gerard Kiweewa erimu Buchamani Kamilioni oba ne Melody ne Serena Bata eyo bayina yo kolabo yabwe gye bakola eyo Brown Sugar yali webiseere webale nnyo kati bamukozesa ennyimba ezalubaluba ng'akolera sipapa Melody ayimbye nabo naye nga tayimba nabo lwakwagala lwakwekwata ku bisubi ekituufu kiri nti biiki yagenda amamotoka gagenda kyeyalwanako nga tayagala kifulumire nnyo mu mawulire kale nga omukyala eba n'amufulumya mu maka amaka go yalwana go ne ganunulwa kati n'asooka abeera mu bulamu obwo oba okwenyigirizibwa nze omu ku bannayuganda abadde bamanyi nti Kamilioni mwavu ne bwe bagambira nti Daniela agenze simanyi Bulaaya nze nali nkimanyi nti anobye oba kisegedde nga nkakasiza ddala Daniela yanobye tagenda kudda siri mu mwasamira ni mu mutangaza njagala genda wali wagenda owambira Kyagulanyi njagala okukola ki okutuuka naye njagala sooka kuyisa eno kati Daniela bw'anoba Daniela yamanya nti alina omwana omukulu yaba Makasi yadde si mwana mukulu wa Kamilioni naye nga ye mwana omukulu wa Daniela mu Kamilioni kakati bw'amanya nti alina omwana omukulu ye ng'omuzadde n'agamba nti kati ono mwana ajja kunkweshoninga nnyo lwaki tebakyabeera naani na muzeeyi waabwe wabula kamunnyonnyoleko ebyangu byasobola okukola ki okwandastaninga n'amubulira empisa za muzeeyi we n'amubulira biki nze waliwo ebintu ebimu bye ngamba nti osirika buzizi Daniela oyo ebintu byayogeranga oba ebintu ebyatuukangawo n'otuuka n'omusaasya nogaa yali mukazi nnyo yali mufumbi nnyo era Daniela bw'agenda n'annyonnyola omwana oyo kyova baba Makasi yavayo nga mukambwe ennyo bwe bakolera statement omukulu tasobye n'ababuuza who said kuba olwedde yali amulinako obulumi kuva mabega ng'alina ebintu by'azzaakola ebitali bya kintu kikulu kati nga statement eyo gye yakoze ekyokubiri Kamilioni yali badde mugagga nnyo ku levo y'okuba nti temusobola mulaba ng'afukaamirira omuntu bw'amuwadde Range Rover kuba Kamilioni ng'erinnya Kamilioni brand nene Kamilioni alina access esobola lye erinnya lye okwewola awantu wono ba mu banka oba okwewola emmotoka yonna gyakola ki lw'erinnya lye ne music we nosobola omusanga ng'afukamidde mu maaso g'omuntu nga Toyota kuba nze byaddala nze n'oba mugagga otya nze abantu benyinza ofukaamirira mugyeko bazadde bange essaawa zino Ssaabasajja Kabaka ne Kyagulanyi Ssentamu lwaki nfukamira olw'ensonga mbalinako omukwano mungi nze omulundi gwe nasooka olaba Kabaka mu Ndeeba yereze kulambula ku nnyanja ye mu Ndeeba akake kuba ogamba akakabaka olinga nti waliwo Kabaka nyiniko yereze kulambula nnyanja ye nenfuna omukisa ogusembera ku motoka ina atukwatako ne mu ngalo nenkaaba simanyi kyandiko nenkola ki ofukamirira oti omuntu gwe bw'osanyuka okola negwe ababaza omanyi amaanyi abo begali amaanyi ge balina temunzija kumulaba manyi kyabanyonyola Kamilioni okyamwasamira ambanyonyola nze simuwasamira kuba bino byaliwo mu bulamu bwe okitegeera siri mumuwaayiriza byaliwo ate naye era yennyini kyolaba omuntu bw'ofuna ebizibu okaaba ne woba ofunye essanyu okaaba eno emboozi we yali aginyumiza Palaso yakaaba yayungula ku ziga nga bali mu studio agimunyumiza engeri gye bamuyisaamu yakaaba ate nga Palaso amuga sirika Kamilioni empisa Palaso yadda ku wizo
simanyize kweddingana kwabwe wabula empisa embi Chameleone oba arrogance gyalina mu bintu bye titagudde mungwe kitone kye okitegera nakyo kitone kye kiri part of him nti ye waliwo ebintu byasobola okukola oba statement zasobola okukola nga nze simwewuunya wabula kyendaba kyakoze kati oba kati aba akuze bukuzo baki waliwo wayogera ebintu ebimu nga bya mu firimu ngachi hadi mu firimu osolo gamba you killed my master, I have to revenge. Kati nogenda bata master wangu ine myaka 2 nogenda nokoleza we eyamutta ate n'omusanga nga ali awo alinze gwe noweze myaka jonga 3 nojja n'omusamba samba n'omutta okategedde kati Chameleone bino mbebweni byalimu si byebiri ebyakubbisa musimanyi boina okugenda osubule golodi ogule motoka eyakabenje omusingi simanyi ino okubeera nga ate kati gwe kaguje bagamenti kati tokuba bukubi ndongo biki awo yavaawo kyovola Bakyagulanyi tosobola kera ku macholo aleero n'omugamba nti ajje akole show omuwaka kadde kadula simanyi awo sipate simanyi birthday biki ebyo yali badde sente zazeetaaga naye tayina time kuba kati alwanirira gwanga nansi tosobola tuuka kusaligambo osobola okuwamba Kyagulanyi Bakyagulanyi n'okumusemberera mwana edayasi n'okumusemberera katulaba abamusinga amaanyi oba baofisa oba baani bwe bavaayo katulaba Museveni yennyini ayagala olunaku luke nga Kyagulanyi atuddeawo ye atudde wano bali mu debate oba badiscussinga ku kintu kyonna kyamulema kati ate ggwe Maka obadde olina kyoyagala okwogera mwana ali ebintu ebimu by'owulira kale noga kati bano abantu bengenda okwogerako oba si mu position boogerako Abaganda batera okugera olugero lugamba nti kakuze enkalaba lugwayo nti teyawasa okitegedde kati bano abakuze nga balaba Bobi Wine tebamulabamu makulu abakuze nga balaba akaana ke Kamuucha tebakalabamu mugaso kati bo bakyakalabira wali nti kayaye ke Kamuucha okitegedde kubanga bw'ogamba nti Bobi Wine talina kyali era ojja kujja omuwambe genda Arua nawe okola ekivvulu kale okuŋŋaanya abantu bakulindirire okitegera nga toze kuyimba olina byagala jaso olina oze bannyonnyola ne be bannyonnyola tebabimanyi wabula byagala toyogera nawe olimi anti gwani Chameleone bakuŋŋaanye nga bw'abakuŋŋaanye bakubidde gundi bipande mulamba nti ojja wabula ne bakola programu eno ali wano nawali ne beeyalako nga buli wootuuka ogenda sangawo kale kati kamuwa omukisa asangewo abantu kale 5 kubanga ne gyayimbira era obiraba okitegera n'ekyokubiri baneetukkirize ensi ekyuka nze n'ebintu bye nakkiriza nti nze bwe sikyuka tewalagala kunkyusa okitegera kyekintu kye nanyunya ne bakyali bange be naleeranga nabo ebiseera ebyo naye nga tuli mu mbeera ya kiniga capital twakola maanyi okitegedde waliwo bw'otuuka mu bulamu nga capital bulina kuba bwongo amaanyi tegakyakola okitegedde kati omuntu agenda kumaca nayisa statement bwetyo one nze ngenda kigejinga bwenti ye alaba oba emyaka oba beerabye balina they share the same history w'endongo kubanga otulina history w'endongo agamanya 3 tojja gamenyawo okitegera kati oba olina akitwalira kweyo level yani Kyagulanyi muto ku ambade manyi nti oga nti oliye muto ku bwa Kyagulanyi muto nakitwalira ku level nti kale tukulidde wamu kati kiringa ona agamba kiringa tunabe kati engeri gye mbeera babiri dasi nagera onogera ku machango kikubye kati mbu dasi manaje jo inakulanga mugaga nga mugagwe musabeera munawe kati obaye aspect gye bamulabiramu Dr. Jose yabadde ayogerera simanyi but sometimes ebyokusaaga bivaawo n'ebyokwagala okuyitawo nti abantu bategeere nti gundi ayogedde bwati then netwogeranga abantu one abakulu abalina ensa then abalina ekigendeerwa nga kituufu
Abantu bonabonera tebajja kubanga fena tujja tegeera Bobi Wine. Yes. Fena. Ngera botuuka mu Israeli n'obagamba ne Jesus Christ mummanyi owe Nazareth. Unagamba ani? Unagamba oli mutani w'omubazi. Stories za data yana sheyali. Yazanyanga n'obwana bwaffe wano. Naye nga ate ffe tumutegeera. Bategeera. Kati abantu abamu tebajja kutegeera Bobi Wine. Ne tuleeta chocoboard. Ne tulekawo erinnya nti tayito Bobi Wine Kyagulanyi oba Bobi Wine sub-theme Kyagulanyi center mu the president. Kankubira ekintu kimu. Interview kizali owulidde ezedda. Nga Bobi Wine ayogeranga muyaye. Nga si mukulembeze nenga ali mu interview. Nyingi naye nga yayogeranga omuyaye omukulembeze. Aina interviews gyolaba ngugamba omusajja ono bali bamukola ngulwedde agenda kujja kino akibeere ngulwedde kyayogera kyali mukola. Kati abamu ate bo bamanyi nti oba alabanga nnyo firimu. Tova nabo baziraba betuuma ebya firimu. Ekigedde bali ku movie ate bino bya ddala. By the way, nze nsaba abantu balekeraawo ku despisinga empisa ng'ojja kugamba nti behavior bikine discipline kintu kikulu, respect kikulu, ne character embala kintu kikulu. Ebiseera ebisinga waliwo olwotuuka kati ng'olina kugeranga muntu mukulu. No matter how you don't love me, no matter how you hate me, statements z'ofuluma zibe za kintu kiki. You can attack someone in a respectful way. No mwogerako obunamanya nti no Yesu omuchallenge ekyo kyaliko tokyagala. Okedde ku makya ositudde ekisawo kyaki si yonna ekiraba ekiveero kiri ku mutwe kibogi naffe kye tunoonya tukiyimba nako oli ofunire ne kanyama akisitula akikusitulire kakiteke mu nkata. Then wejjaita akaseera katono tuwulira bakaba nga basaba ssente. Si kuskaaba abaana b'Ekkalamojja nga tebali mu kufa njala. You've gone far. Very far. Abo bennyini abadde basitudde ekisawo nga bakaba ki? Nkubuulira bwe towulirangako ssente ziyita naga ndi bapromota abadde obuwumbi simanyi bumikobwa ssente n'osanga Abitex aga atalina ssente. Nosanga bakutte bigi yali mukomera naye ng'oyo mu nnaku nnya wamulabye ku video ng'agamba afunye ssente. Okitegedde kye njogerako. So ali mukomera bamabanja kati naffe tukitwale nti kale politics bwabwe batu bamuzannyo. No politics bamuzannye batyo. Trend ya politics yakyuse. Ebintu omusajja byasiba yogerako ekiro n'emisana bya kununula ggwanga. Oyinza okuba tokiraba, oyinza okuba tokitegeera, oyinza okuba tolabawo any possible way because one, you can be blinded nebyofunayo. Two, oyina okubanga wasabumitinga si mu kyeyagalire ninga oyina empingo yakusiba gyo submitinga tu nga there is no option okuvaamu nti ogenda vaamu ekintu ekyamagezi kyonna kyonna okujjako okwogera ekintu okusanyusa bali submitinga tu ku mpingo olw'ebikolwa byate. You understand? Kati awo wenyini nyini olaba oli maka nti nze nzikiriza Kamino alina ebintu bye yakola ebyali mwetaagisa okuba nti olwaleero alina kubeera luzira ng'ayambadde eri emmyufu naye tekitegeeza nti ate nawankubadde bakuleseewo ate tekitegeeza nti ate ogenda tukakussa ate lifuuka kitategeerekeka because of olina nti oli ku ntoli kitegeeza yadde oli ku ntoli beera reasonable omuzungu kyayita public nuisance okitegeera waliwo neyayogerawo ekigambo yakyogera ku TV naye sijja kiisa alina gwe yagamba omukulu omu nagamba nti ne mu political science balina erinnya lye bataminga abantu abamu bayita bagundi so kati twewale nnyo okubeera ekyo yesigalize tukyewale mama Betty Namboze with Madam Teacher kambabwireko ebaida wobobi kameze useful idiot abaganda bagandi amagezi muliro ati si akyogedde nzacho amagezi muliro kitegeeza ogwe guzikira noonya alina omuliro akukoleeze
Wanga n'omusajja kennyini wala ne musaba oyo omulaba musaba nno nalwawo okwogera ku Bobby okimanyi ekyo neera lwajja okwogera naye nga opposition leader era muteekamu eyo leve ey'amagezi oba otegedde naye ojja kusanga abantu abasubmitinga eri musaba nga tibose Kyagulanyi bamutwala nga kintu kyaku tubu ya mupira nti ofuna bomba n'opikamu ati they do not know the weight oli ye jamulabira jamuulirako kati nze wenyimirira wano ku Truth Media n'ensaba abavubuka n'abakadde ababelieving nti enkyukakyuka esobola okujja era nga yeetaagisa era nga twetaagisa okukyusa okitegedde kituufu olweyo olukadde lwe lumanya ensonda naye ate olupya lwera lutukuza lulumanya ensonda ne luno lutukuza okategedde so bakkirize ekyokubiri tuli mu mulembe nga gwe gwaffe okitegedde bano ne baba atugamba atunyumiza nnyo history every time in 1990 what in 1864 now the problem kati ate ffe twabisoma in 1932 oba in 19 kati ffe twabisoma tebituyambye nze sina interview gye nali nkoze ng'erimu in which year okitegedde teriyo ne nali nsaba omulimu bikyuse nti ne syllabus musaba gye yasoma yakyuka gwa ne beekyuka gwakuna okatekedde ndala ku ya musaba okatekedde dayasi ebintu by'ejjeregerero ebintu ebyakamanyiiro ebyakabampaane kabandabe kabampulire ebintu by'okwetega sometimes waliwo ebitajjira bitegeera kola ekintu kyo kiwuliriremu emirembe kuba kye wasalawo teri akuvuma teri akukaka sirika tovoola bitegeera kati kyogamba mbu tutwale mu aspect bwetendala statement eri nti oyo bw'anaafuuka president nja muwamba ate nga gavumenti eno eriko gyakolere ngatalaga ekiri easier kyakuwamba Kyagulanyi kya only 2 days kitegeeza muleka agendeko gubere president nze statement yange yiri agambye nti yagambye Kyagulanyi bwafuuka omukulembeze ajja muwamba in only 2 days gavumenti eno enoonya bayeekera kati ate omuntu akuwamba abaki nebiwamba birina bakabe mukabe so ebintu emu ku Truth Media wano tuyegendereze naye sajja ayimba n'agamba kamwa kabi kasasiro ganga kati nsaga kubeera mu abo bakamwa kabi ate with due respect let the respect remain paramount bo bayinza okuba bemanyi ku eyo level ne kati ffe ate abalaba tulaba kirala ekitegeera nze nsaba nnyo abantu Bobi Wine bamwe respect nnyo nze musumba wange nebyo ebisawo kye yabadde akutte akiina lwa Kyagulanyi nze bishop wange mentor wange Bishop Prince Chemongezi ne Mami Rema Chemongezi mikwano gya Museveni nnyo naye bwaba boogera nange bakimanyi nze ndi wa Kyagulanyi era tusaana n'otambula okuva wano mpaka nga kyotera ne boogera ensonga zaabwe ne boogera na lwaki bamwagala era the happy oshegera ne to that extent nze bwe mba nnyonnyola ebintu byange lwaki njaga Kyagulanyi wallahi musumba wange tangamba kati gwe waba biki kyekyo bugembe kye yakola okitegedde lwaki ne Kyagulanyi bwe ya meeting Bugembe yali yapi ngalyoke ne yamugamba nti gwe oli muganda wange oli taata wange yampeerera kwategedde nti sijja muvamu because yampeerera kyemmanyi olwaleero oli muganda wange ate oli mukwano nti teyakozesa disrespecting words ezaaleetera Kyagulanyi okumukwata kitegeeza n'abakwasa Mukama abeerako
abeereko wayo Kyagulanyaze kirungi Museveni basika abeereyo ne makanisa gaabwe eyo ne bagamba gwe tojja nongo oli wa Kyagulanyi Katonda gw'osinza simutegeera weri abasumba nga bo abamumbu bw'oba oli wa Kyagulanyi tosabira naye wali awo omusumba yasima omusingi gwa biliyoni 10 ate gwagwo anti biliyoni tezinawera 10 yalinawo 4 yalinawo 4 mwegendereze kuba Bayibuli yennyini gye basoma egamba yimusa ebisirusiru by'ensi okuswaza abagezigezi b'ensi webale nnyo okitegedde kakati mwegendereze nga mugoba abantu abatali bainaale mu makanisa gammwe okitegedde oba toli wenaale mutosabira wano kati ne Yesu gwe babuulira mufudde weenaalemu ize atwaye ku lunaku lw'enkomerero lwakuba leero temwazikiriza kuba malirayo waleeri nabadde mbagamba ng'omanyi Bayibuli ngimanyiko akatonotono nnyo nange manyiko sijagamba Kurani wabula manyiko ku by'obusiraamu akatonotono mu busiraamu ffe tugamba tusaasirenga nnyo omuntu oba musiraamu oba si musiraamu wabula omuntu omwana Adamu abadde ne ssente ne zimuggwaako omanyi ekikuleetera omusaasiro y'omuntu asobola okwetta asobola okutta asobola okukola ekintu kya kyonna okitegedde kakati eri emboozi ekyagindesezza nga njagala kubalaga nti Joseph Mayanja ssente zamuggwaako mu kumuggwaako asobola okukola ekintu kyonna n'ekinola nti tekisaanira ye asobola okukola ki okikola naye ate era nsaba okusinziira ku linnya lye n'obwa okubeera obututumufu bw'alina respecting ekyo at least asigazeemu amagezi neweganaabaga ng'asobola okugakwesa buli mu mwezi n'agakwesaamu wiiki 2 ng'asala kubo si kusala kubokoka ne mu kurizoninga omwana ono musala bakugambye ge yasigaza agasala ku mwese okuba nnyo sinnakuba muntu yenna negerayo kino ekintu kyaki banayinza simanyi respect enakuba insurmountable enakuba nnyingi nnyo kankulireko mwana kale ebintu amu bye balowoozanga nti bizibu omuntu yabikyusa n'alowoozesa buli muntu nti kati kyova abasigala ku sayidi eri gye batya bo bamanyi ye way of survival natejjukira naffe eri ku sayidi abali ku sayidi gye batiisatiisa we survive and we live every day kati gwe kyo kikulemu otegeera nti ffenna we are surviving actually yes you telling me you survive the only way to survive ngoli ku sayidi survive every day kusinga olumu okategedde gwe kyo kikulemu otegeera kyovolaba Kyagulanyi olutalo lwaliko lwakununula ensi Uganda n'abannayuganda okutwaliza awamu n'okununula abamu ku bo okuva eri bo waliwo abali mu buwambe naye nga bennyininyini be bawambye beewambye bo bennyini kati soke tusigale wano nga beewambye bo bennyininyini kati nga tunaabeera wano nga tuli wano basatu naye nga Macdiaban watuwambye naye nga batu balaba tulyokera tufuluma ne tutambula tulya tuvuga emmotoka naye nga watuwamba kati olutalo Kyagulanyi lwaliko lwe lw'okununula nabo okuva eri bo bennyininyini so tali mu nsonga za kusaaga nsonga za simanyi nze asinga okuyimba simanyi ebyo bimwabeerangamu ebyekiyiga simanyi battle of champion awo yavaawo ensi siwagirabira n'abantu balina okukimanya nti oyo ye Kamiiri ekyo tulikivaamu andi oliriza yoyo Dr. Jose kati yoyo Dr. Jose Kamiiri so kati waba yayogedde bw'atyo ate ojjukira naye n'abagoberezi babagamba ye ekisajja kyayogedde tababulwa kati ffe tukikolera ekiwamma tuyimire wano ffe ku Truth Media tutule wano tudisikasinga ekikweyo ensonga gwoba olaba tebasobola bula naye kyabaatuyamba Kyagulanyi lwakuba tayagala muwamba nga pulezidenti kitegeeza ano nga tannafuuka anti nze kyekyo kugambye nze kisinza okwo obwangu
kati ati nkugambye nze kyemugane nkugamba nti gavumenti enoonya bayekera omuyekera asookerwako yoona ayagala okuwamba ate omukulembeze w'eggwanga ne strategies eziwamba azirina gosobola okugamba nigenda kuwamba Trump nga tobepemye mukulanga amaanyi aligasigawo ku ga Trump wali okitegedde mwana dayasi abantu bano anyway Abannayuganda mwenna kyemulina okumanya naffe tuli wano bakyali bange bazze ne bansalako wano ofiisi zange nadda wano Kazinga era mu ghetto so bagala okukola music kuyiga music nga bajje omwezi guno nagwitira musujja yakuba ewedde ya audio live band yo ewedde ne sound happy ejjagwa alina omukolo walina show concert bayagala screens mataala alina embago yagamu kubira live band alina ebbaala nga witaga live band tunoonyeeko naye Chameleone yakubanga ekke MP n'ebikundi Chameleone za ku Baganda balina gwatakubye omulinayo gwe gomanyi gwatakubye gwe omunzijukize nze nkubulire lwe yamukuba gwe ngamba nti ono nze nkubulire lwe yamukuba talina gwatakubye kati akubye okuvira ddala ku baafa bali divana baliwo abalabu naye kati ate sikale nyongedde omusaasira kubanga ne by the way no Chameleone katulaba singa focus yo giteeka nnyo kati kuno omutowo ono Daaga Daaga yalaluka mujjanjabe n'ebintu bingi okuze omusajja mukulu kati ate mu kukula tukusubira kyovolaba kaba kagezi we kagambira nti usaid nti omukulu tasobya bane mugenda tulowoozesa biri batugamba nti nti abadugala we walaba babe tulina okujjako be tulina okulabirako abakulu b'ennaku zino eriso ly'omukulu adugala we walaba watyanga yalwala ensenke abakyalaba ate n'ekirala Mark nti ffe bano twaliga nti batuga nti abantu abakulu be tulina okwebuuzaako kuba bo baba balabye bingi bamanye engeri gy'osobola okuyita mu nsi naye ekisinga okunuma ku bakulu b'ennaku zino ab'ensangi zino be tulina ate ffe abalina obbakumakuma obadvise musalabayo ekintu kino eri ebintu ebimu nga tulina biyiga oba nkinyonyole ntya tulina kirowoozaako n'okimenyamenya n'ofumitiriza n'okitegeera batugamba nga experience is the best teacher okimanyi nti omuntu asobola okuba nga yagwa chemistry naye olw'okuba mu kugwa chemistry we asigadde ku ssomero lyerimu nga ye option eriwo katugere essomero etandika butandisi namugamba wasoma chemistry si byonna wagwa bigezo ne notes ozikola ki n'amala emyaka gye 10 ng'asomesa abaana chemistry gwe yagwa ate bo ne bamuyita kati experience aba best teacher nedda taba yagwa kyogedde no kituufu kati eriyo ebintu ebimu atuna bimenyamenya obukadde magezi amagezi bakula nago so togena gasanga mu bukadde nti obati waliwo emyaka gwesubiddeko nti bwotuuka mu myaka 6 amagezi we gali awo olina kuba obukadde magezi n'omusiru akula biriro giko singa kyali nti nga bonagamba nti omuntu bwoweza emyaka bwegiti wozaalira nti bwoweza emyaka bwegiti bwosobolera okufuna envi oba osobolera okubeera booti kati tosobola kuŋŋamba nti nno tebatugambako nti bwoweza emyaka 25 amagezi awo kati oba ogatuuse wegali awo era bakugambe kasobeza 18 oba okuze ofuse mukulu weesalirawo so tebaga nti kitegeeza akuze yanoonya amagezi yanoonya kajja kuba kagezigezi kajja gujabu kyovalaba naye yennyini kyovala naye yennyini yakwako statement egamba yawuliriza oluyimba lwe bada olumu ku nnyimba ze favorite range kuma obwesigwa n'agamba ekisinga okuneewuunyisa nakola oluyimba olwo nga nina 20 years kitegeeza lw'amaanyi n'okusinga zaakoze kati nti naye akiraba ku myaka 2 ate amagezi yagalina amangi ate gwe olaba statement zaakola kati zirimu amagezi naye tusaba ne gavumenti banasayansi bebadde tekamu essente bbanga kati ebintu ebisinga na tekinologi gavumenti yabiza mu magye batukoleyo okukuuma
akapima amagezi bakatere ddala mu obwo obuntu obutero yitamu basechite check ng'omuntu ategeera nti alina ekisi batege ekyuma kitulaga nti aliamu ne ku magezi agala sobolo kikuuma kubanga kakubireko sisi kutuga by the way n'ensonga za kamiri ezo zavuddewo dda kati twogera n'abantu otegeera leka nkubireko amagezi geetaagisa mu bintu bingi nno bingi ddala bingi gwe tekikwewuunyisa lwaki kuva buto tuwulira madivaani ngera nakati bakyakugamba madivaani ye madivaani mukwano tukuze tuwulira agakaani otegeera tukuze tuwulira kirumira otegeera tukuze tubawulira abasajja nti paka nakati ro batuukako sinti yakendeera mu ssente basudire zikyajja kikolebwa basirusiru nzokuva nazaalibwa mu Uganda okuuma ekintu ky'okoze mu myaka 10 emabega n'obanga even right now okyakirina kitegeeza mu discipline ogenda kuddayo mbadde nkwagala natandise embagamba omuntu yenna yeetagisa mu bulamu bwa discipline yeetagisa character ne respect waliwo abatabina kyovola babuli every time batagala ne babera bw'obula ebintu anti dayasige mazima obula ebintu ebi bisatu n'otagala tolina humanity mu ggwe tolina you don't have humanity ekisooka discipline kitegeeza nti bagamba ne mu ssente ziyitaga discipline kyekiri kyotugambye nti bakuwadde ekikuti naye ate mu exibili ogenda kaaba anti discipline kyekino broader definition ya discipline kankireete bwenti toyagala genda mu gym ojjukira nga nakusanga n'olutoluzenya notandika okukola gym wakagenda emirundi emeka nagendayo wiiki emu n'enki n'okimanyi oli akeera ku makya oba alina amaanyi oba talina oba alidde oba teyalidde nga ye gym ebimala kyebayita discipline nti ekino bwe kiba kibbowa wasalawo nti kino kyendi that is discipline nga bona abeerawo nga gwe okimanyi tosobola fuluma waka kati nze ondaba zimaaka sisobola fuluma aka nga nyambadde olugoye lwe nabaddemu oba olugoye olukya that is your discipline nze sisobola genda mu studio okola luyimba lubi era wemba sirina kyengenda kukola mu studio mbeere wange ne mukyala wange n'abaana bange oba tulya kiberenge ne tubeeraawo oba nzirina oba sikola ki kubanga I'm going to waste time eyali badde waka nentegeera nti nanyiza mukazi wange oba abaana bange bate bakyandabako ndi mukola luyimba lwa kisiru kati awo president yate kye yakyusaamu ye yasalawo naga kati kyengenda okukola buli muntu yenna ali mu entertainment oba ali mu music ne wanankolako statement etya ne wananvuma sijja kumuddamu okitegedde naga kati sijja kumuddamu no matter what anti ne president kenyoyo omulaba his excellence Kyagulanyi Robert Sentamu ye yayimbanga discipline true enyimba zona nga bagamba na kifala kiyimba ebintu byakyo kati babiraba kati kubanga ya persistinga ne discipline ye kati let us have discipline mu bintu ebimu okyegedde ekyokubiri abantu bano betutunuulira ebbanga lyonna tubadde twogerako nga bebakola headlines kijja kitya okutuuka ekiseera nga kati ate otuuka owira mbu ate beerwana nga ate bennyini bakola zi propose ezigamba nti ffe twagala tuyambe entertainment industry ebeereko ng'eyaba Nigeria kale eyaba South Africa kitegeeza nti baali balina okuzimba olutindo okitegeera nga buli omu ayagala nga wona agamba nti omuntu yenna ayagala okuyita e Nairobi Nigeria ayitako mu Mavins Marvin Records ewa Don Jazzy right now they affiliated ku Gundi nalabye bagundi ba designing America yes okitegeera naye kati era osanga mbatono nze mwana yana newunya n'abantu nga bakingi mwana nze newunya n'abantu nga bakingi saa nze mbeewuunya ttaano abantu amu tulibeerawo ne tubeera bakabi ne tutabeera na mitima abantu amu gye balina okitegedde gwe n'okola n'omu nze king oyo nga tumaze okukola oluyimba lwa Wantit yakubira Frankaja nanga maka yogera ne Frankaja yakubira sente za video tukole video Frankaja nansaba sente nga sizirina
nenoonya sente. King yankubira n'essimu nga ndi kuli atonva mu kizinga noonya sente. Sajja wangu oli wa mwamaliza mutya nani ne Franga ne mga King. Mba mu kizinga nno ninaye akakadde bamanja yakadde katya. Wala yabali naye bawulira King akakale uya musajja wange mwana java anoonya sente. Such people. Noyimba ne ku stage ne mwimba oluyimba lwammwe nakkiriza ne mu video natakuvimbye nakwata yimu yo n'abaganda bagamuno ekyali wange makade abani era mu mwagale olaba ekigambo kyoyogedde ninako omuyimbi gwe mmanyi twali ku kalenda yakola kolabo n'akawala nga ayimidde backstage nakagamba genda oluyimbe bw'onoovaayo nja kujja nyimbe ompite no sina kumuyita oveeyo nyimbe kavaayo ne bagenawo omuyimbi omulala nga wali backstage n'alyoka ddeyo n'ayimba oyo musajja wono yabeeranga yakikola akawala teri omusajja wa gwe tomanya mu Uganda wa teri yo muyimbi kati sinaba kwegana muntu yenna naye katajja kumunyinyonyola teri yo musajja wa kati maka kankubulira bino ebintu bitegere olaba olwaleero tusinkana mu bifo ebyenjawulo hago jimpa tunyumya tubeera happy nnyo naye olunaku lwenjo okusanga nga oli kufaaniwo osamba otegede kyenjogera si muntu nti obwakunyiziza wabula ng'oli kufaaniwo eyasasudde ekyebiri kyakulabe ng'oli mu musamba lunaku lwengene olekera okwogera nawe okategedde kuba maka bw'okola show n'otuyita kati kanetwala endifaaniwo era nja kujja ku show nena gy'onaaba ogikoze eki gy'onaaba ogitegese era nja kufuba okulaba nga sijja kukubira simu ekuga nti maka mpa tiketi wabula nja kugula tiketi kozi njagala kukola ki kusupporting nyingire mu show era mbere mu nyumirwe nnyo ne wonabo ina t-shirt nga gwange ne t-shirt muza gigule nja gikola ki yagigula wabula bwe malo ingira mu show yo nzizerwa mukwano maka no dawano nogamba nti oba kale ne waberawo bawendi ne waberawo omu atanyumiddwa muntu ali ku stage n'akasuka akacupa n'otaabaniga batukube fine ze bayizo obutangeza ku muntu omulala batukube nze maka masi kyali muwagizi nze mbanku Musa ola Musa tuveyo mwana wote tubateka mbozi yafe tubateka mbozi no ate no mugabaniga ku mulala uliyo wa wali wansi ku salama wamona agamba kino ekiniga kyo mukabira kino ki ali era bye nabimugo byoyo wansi ku salama ate mwogerako waki yakola kolabo n'akawala yakayise yakakoze ekibuli kasasude buli kimu ngali mabega wa stage nakagamba gendo yime sigenda yimba nawe nga wali ebyonze sibyagala nsagala muntu ayisa maaso mu muntu so bali sokala nokoyo munika kati umutegede gwe kugamba discipline kintu kikulu mu bulamu in life ekyokubiri character mu Luganda character kyeki yeneeyisa character mu Luganda gye bayita embala yes character embala yo gwe nga gwo omuntu kubanga labayo bwe tukula tubana abatulabirako bwe tukula tuvunanyizibwa ku bingi ebyo tuvunanyizibwako we either accomplish them oba tubiragajjalira ntubirekawo ekitegeera kitegeeza nti tusemberedde emyaka gyaffe egyabunzibiriridde bwe tukula kati what is your character buno obutabo bwe tusoone bagana Nelson Mandela yafugayo emyaka 2 n'akita tebuli yali tayagala bufuzi yali afiiririra ki bantu bamusibiranga ki ba Martin Luther King betwogerako bali balwanira ki ine ensonga gy'oleese Seggona mabega kawo yali ayina nga avudde mu gundi ayogera ebigambo n'agamba yali ayagala kuddanga ye president wa Nuupu n'agamba nti yayogera n'Kyagulanyi n'amugamba ekyaffe ekisanja kirina kuba ebisanja ebyo omukulembeze n'amugamba lwaki okola semateeka agenda okuziyiza ffe tuba tukyayagala gwobeere president lwaki oba okola emyaka 2 nga ffe tulaba nti oba weeri mitinzi ng'ate byali mu kulwana yo oli amulagala akole nina yuti mu ghetto yayimba akayimba gagamba olimpima bwana informa kati abantu abambajja ne babuuza ebibuuzo webiti nga bampiima nga balina okuuzayo bagambye nti Lula yabadde fuuti bweti sajja agambe bwati kino kyekigendererwa but omuntu yafukibwako amafuta era yalondebwa n'asiimibwa Katonda ne bajjajja b'ensi eno ekitegeera amanya
kibanda sawa kuba kibanda nga alina n'olumanyo akulengereri gwe weewuunye lwaki abantu ate abasoma ennyo abali mu parliament abantu bagamba those are great politicians ate bawulira nga bagamba naye omusajja oyo mwana n'omusajja ne bakomplaininga ku Bobby lumu naliko ne papa n'agamba ne Kyagulanyi bw'abeera nga bino byayogera tebabimuwandiikira buwandiisi nga tewali wabimuwandiikira musajja wanjawulo era asobola okufuga eggwanga lino nali ne Mr. Kisemakula yakola statement ku papas naga asobola okufuga eggwanga lino bono nga bamanyi byayogera babimuwandiikira naye ng'ate takola nko speech ng'asoma wansi ana bawuya bagamba presidential debate yabadde nga asimanyi bikurama wakabe nakinyonyola nali nono ku program nyonyola ne ngamba abantu tebatege abamu tebamanya byali abagamba just ntunulira abantu ne mwaleze ne muga musajja kituufu musajja mutuufu okogera bwato kuba aludde mu parliament amanye kifa mwezo corridor kati bwabanga Kyagulanyi ya mulabisa then corridor abagisubiddwa ekigedde kati baba balina okuvayo ne bayomba so twogedde ku character abantu balina okuba ne character embala kati embala ya Bobi Wine ndala nnyo ne kubayimbi bana abaliwo kyovula bo bakyalwanira ekya big eyo gya big legend ne bakyakirwanira yata alwanira kirala oshegedde kati embala character then ekisembayo respect oshegera waliwo akantu Bobby ke yakola president ke yakola badani magic ne bagoya akawunga ne bafumba obwennyanja buli esimanyo osobola bulya gwe ne basula wansi kusemera oshegera naye nakulaga nti kati ekyo kibayita humility nosanga bana abavuyiza mu comment section nga bagamba omusajja yabasondesa sente nyingi ne bajja n'obufaananyi mbu gye yabadde hoteli zibeera bweziti buli mu hoteli yakabidde dereva we yafa kituufu ekitegedde buli mu hoteli yakabyaluwa dereva yakola ki yafa era noyaddeyo bayalirira era siro bajja nabakuba ki watya nga wafunidde emirembe nekitali ekyo okutulaga okujja wano tuli wanene nnyo nojja nondagako ensonda eri nga yerimu ebyakabi nga the biggest part mbi eri bubi naye nga abantu abo beetaaga omuntu abazaamu essuubi associatinga nabo nenzija associatinga n'abantu gwe nojja nongamba lwaki tubagezemu eri ensonda erimu ekintu ekirungi kaalubatu bweka tukungamba okubeeramu the bigger part yeri obubi eyeetaaga essuubi lyange kati gwe kintu ekyali awo kyeyatulaga nti bana abantu bali bubi nti n'obwennyanja buno bwe bali abasuulamu bunnyanja bwe balimye bwa wali mu bwemeza buno Buganda mu bitooke ne babugiragira awo ekitanda kyekyo nti balina ebitanda 3 kye bampaddeko abasigadde kugambira mwana abantu abaliranye his excellence mwana bakibi olaba abasikale be bawa Kyagulanyi in the first place bali reluctant naye kati bali so naye okusinza balajetambula bali effective bannange abagayi balwana kimanyi kati kankubira ekirifani olaba abasirikale bagula omulungi ensi yabadde surprised nti babakubye embooko kati bali ate omu bamwasa n'omutwe babakuba embooko ne babakuba amazzi agasiwa ku motoka omu ku boya kokinga n'emmundu mu kulonda kuli okwagwa Kyagulanyi namugamba tokikola tokuba masasi ku mulundi guno manyi kye baakoze waliwo emmotoka ya polisi yadde bagoberera batuuka ne babeera abaagala kugijjawo eno gye baawa president tewali omusajja n'abuuka mmotoka n'abagamba mwana muleme tulemesa kukola mulimu gwaffe emmotoka yamwe terina kubeera wano ng'omusirikale owa gavumenti gwe baabawo yalagira bali muve muleme kutulemesa kuuma muntu gwe batuwa kuuma it's because balabye a bigger picture okusinza ku kintu kye bali babeeramu mambulijjo akati ekyo kibatwogera ku kyabaita respect ne bagamba omusajja ono ekigedde nti gwe mugwe bw'obeera ne respect n'abalala ababeera around you batandika okufuna kye bayita ki respect nze Makiyaban abantu babyogera mu ngambo oyo alina eggaali oyo naye nze abantu rarely bansanga nina eggaali rarely on rare occasions omuntu okunsanga mbu bukati n'ekigaali ky'abantu 10 bali awo never
naye ate nsobola okutambula ne bajja nga bakuŋŋaana mpola n'ogenda okutuuka naddala ku bivvulu mujjabana ogenda okuyingira nga bali bonna abali mabega nga abasajja bagamba bali bonna abasajja bagamba bazze naawe naye nga wabasanzeewo n'ekirala abantu kyabalemu tegeera katulaba life gye tukulidde kanze nabo olwaleero nenkera ku makya nga ndisitanga ggwe okitegeera nina bayuti abasobola okumbeerako nebaga naye ng'ate abo abandiko tebazze ku olwo kuva mabega ndi nabo kuva buto nawe Musa nze bulijjo mbuuza abantu nti wobeera ne muganda wo nga wampodo omugoba tosobola yalemala kale yaziŋŋama yika n'endusu omwegana mu bantu kyobalaba be baffe bayuti b'okuze nabo okitegeera kati abantu kabasene majajinga omusajja oyo Bobi yali badagala alina edda ne magikuwe banoonya akalwa alina ebiviiri bye alina selector deviwe alina embogo we Jamshidi we Uncle Maka alibe ne wanubiyaniribe from a long time edi mutu yali akyabeera ekatwe ngera atuyitako n'agenda esite okusala envirize n'amalirire that is respect bro that is respect ategera kuva omuntu gw'osanga nga n'abakadde status gyaliko emuliisa kasooli ku bbala mwana katize kyanyiza nno wa gundi electoral commission ng'aguze kasooli ku mukazi yanyiga n'agamba oyagala tuleetera bizibu toddamu kugula kubaako anti ndowooza owulira respect mu bantu. Bobby yaliko mu masuuti n'akiribukira yali masuuti ng'ali wuwe ow'ebinyebwa najja namugaa gwe Bobby mwana olaba kankuulire Jennifer Musobo badde butuzoganya ne oluyimba era bwe yayogera ebigambo nga bisatu na yagamba bugambi mwana kandi ne kubinyebwa ye kenyine yetolera ku binyebwa byaki byomuya yishegedde respect your respect ekyokubiri naye kenyini waba ayogera eri abantu bakubino ng'ayogera ne gwabisanya naye kati abantu kyekibaluma ya nenge jayogeramu n'omukulembeze je yabadde nakawa yakoze statement ng'abantu baganyu sirika boogera aina ate tiyakikoze nti n'olwokuba ntiki n'agamba Nubiani mwana yago gambe kuba yayo basirike mwana naye that statement yagikoze okubalaga nti fenna tuli kintu kimu nti mwena muli bantu baffe at the same level naye ngate mulabyeko mu bitundu ebimu ngatuka nabagamba kati musirike bonna ne basirika nakinyagala bagamba bonna ne bawuliriza eno message mbamutwala ne basiriko mulundi yogu kati naye wano yakikoze ng'agamba Nubiani bano bantu bo goli no bakola kyo bali goli no balidinga era balidinga kati jango kati Bobby era njaga abantu bakitegeera okuva n'olwaleero ndi abantu abamu banoonya respect nga abantu be bagibateekamu kati ate president anoonya respect nga ye yagiwa abantu kati yakyusa envubo we yayita balengezawo bulengeza ali mu motoka bali ku bigere Shegera so abala bagala ekikola nga samona oli ayina ekirungu ayina ekikolo n'eddagala so emboozi zammwe ezo ez'okumalwa n'ez'okulowooza nti mukyali ku level yemu n'omusajja banaye muzikomi era n'abamukumu abalowooza nti mubadde mu parliament ebbanga you have the experience is not the best teacher nasobola okwakitinga watali best teacher watali professional so you acted long time kyekiseera firimu egguddakiika ekyenda ziweddeyo katwaga tutandika akatambi akaki akapya zitayitanikiza nyuma nezatuka ne ziggwako nga toyina bomentalizi mabegawo anti oyagala mbu ekyasa kife naawe gwedde kikomisa nti waliyo abaakyuzinga okwegatta ku Bobi Wine newankubadde nga bo ensi yali emulaba nga ayingiridde politics omuyaaye but abakitegeerawo ne balaba amakulu mu ye ne balaba value mu ye basalirawo eddiro ne bamwegattako era nga bakkiriza nti ye president waabwe newankubadde abalala batuuka okuyingira parliament kyokka ekisinga okunnuma okimanyi Mark olw'okuba bafunye kaadi kati this time round we baziba mmi ate era baagala okukola ki oteekawo embeera kikulaga namboza ina statement yakola emabega kawa ina radio yatera okubeerako
yakola statement n'agamba bwe baali emukono balyoke bakube abantu bafiirako. Namoze n'agamba mukakasiza Kyagulanyi mukulembeze ne bamubuuza lwaki. Ekikolwa kye baakoze yalwanirira abantu n'asigala nga mukkakkamu ngero omukulembeze bw'ateekeddwa okuba ng'akonactinga. Nze awo nali ngamba abasigadde tulumba abasirikale abo bonna tubakube. Nayimira ne mmanya ne ngamba nze kyandi mu birowoozo kyali totally opposite ku Kyagulanyi kyali mu birowoozo kukakkanya mbera kubakuba ne bwe bakuba. Kyokka ye ate yali already namboza alabye nga bwe bakuba baswakidde ng'alina bakuma mu 10 mu biro nti tulumbe. Segera kati nze nina ebintu bingi byentunuulira okimanyi nti kati nga olaba ekyabadde eggulu mu mboga eyabadde efuga nga bali balinze bulinzi abeereko action gyakola basumulula eki omuliro bati mu mboka ennyingi ogenda okutaasa Dan Magic n'abasirikale baamukubye emboko naye n'ata actinga. Okimanyi nti Mark waliwo omuntu wa bulijjo w'obeera gwawe ki ekiba kiddako anti waawe ekyawa okitegedde ate nga wali kibadde bamunoonyaamu yekyawe wabula n'abakubisa ki obwongo ne basigala nga bakutte emboko zaabwe ne batunula bagamba kati ate bo benyini nga tebalina kyakuzzaako. Kati nze ntunulira mulimu nalaba Nandala Mafaabi babayuuyamu kati n'agamba bavuuka mu kuba poliisi ekikonde era kyavuga wakati w'abayayitegedde mwana ina nenge jo baleseko mu ka program abantu amanzi tuna bagatana kumanyaga mukulembeze nga kumukulembeza so nemaliza ngamba nti respect nayo kikulu bide ebintu bisatu togedde ku character, discipline ne respect. Ebintu ebyo bw'obirabanga ko bera wobuwiranga ntu wonna tekayo ekifaananyi kya Kyagulanyi kuba ekyo kyali bwana ffe kwe tulabira mwana nze sali badde na bino naye weebuuza direction kije ntwala tugenda kuba bakube freestyle wamma etubeera lwakade yabana baguna banayimba ki oshegedde kube freestyle tuveeko tudde ku birala you elevate every time oshegera wakati nze mbonyebonye mu lugendo lwange olwalaga mpise mbingi mbadde n'ebitundu abantu n'osanga ab'emukono bakkayanira ab'ekireka bakkayanira ab'ekawempe bakkayanira oli kub'ekawempe ab'Jamaica waliko ku NBS waliko kuba tokijjukira nga nabo bagamba n'akubuuza are you ever been in Jamaica oba musaddewo oshegera nene omukazi mu Jamaica bamukubira obonyebonye ali mu Jamaica oshegera kati yali Douglas n'agamuga yogera n'oyo omukyala abantu bamanyi mu Jamaica lwemba sirito yogera omukyala n'amubuuza wali obaddeko mu Jamaica oba olina kuwa family naye oba taata nga wulira kyakuba kyekyeka kyanjawulo nno so kati okayaniddwa home and away yes kati wesibako wembeera oba wesibako kyenkola nga kireka legase kyokka n'abeserera abamulinako ogambye kati kati kyebalika ate nayimba buyimbi luyimba mu Uganda kinyuma nayimba lwewaffe nakyo nekireeta obuzibu mwana waffe weserere baida wedada mbadde ngenda kubuuza kuluyimba mu Uganda kirima ekyo nga njagala kubuuza okuyimba olulimi lw'ewaka ate wali happy oli proud ne mu video eraga nti oyimba nekyoyimba okyagala si bano abantu abamu betukera okumakya nti okimanyi nti n'abantu tebamanyi nti Vampino Musoga okitegedde nebyo okimanyi nti abantu bo tebakimanyi nti kitegeeza nti abantu abamu baida wenza abantu benakalaba wana bali proud ne gwa gye bava yali General Megadi Moze Radio wamu kati gwe naawe kuba okusooka tubaye tulina waba Eastern abo olabe ensonga gye muleese era gye nali njagala okumalizayo nayo wogambe mbu abantu bali proud n'okuba gye bava n'olulimi lwabwe had one legendary artist ng'agamba nti Kyagulanyi amutamizza ne tribe ye nti ali so tribalistic buli walaga akulembeza Baganda ometinzeeko Kyagulanyi nota Muganda n'entola gye yakutwalamu wakiraba nenubiya nirisi Muganda kanya sandikire kuono yali wano ate ono ye bwawa Dan Magic simu naye wamumitingako ne wali ofukamira omugulumiza n'agamba tofukamira bikibyo nabena one artist that's Bebe Konavo n'agamba nti
tetulabangako omuntu musosoze mu nsi eno Uganda nga kya statement wagiraba naga amutamiza Nenge jobuza mu ekibuzo no mentioninga ya manya ninga ne musajja. Kuba yakyogera. Omulabi obuzibu bw'embaako. Obuzibu omulabi kituufu wabuzibu. Omulabi obuzibu bw'embaako. Bakaddaasa olaba. Abanya kamusinaga mentioninga. Omulabi oyo daasa akuteeka ku. Bwe tuba tunoonya kintu kiwoomu. Chetunoonya we are looking for sweetness. Twagala kukola ORS. Exactly. Sukali mwennyo. Twagala kukola kintu kimu. Wezigamba tekemu munyo. Recipe eriemu. Ekiwoomu. Kweseka sugar kuka. Leka nkuwulireko. Okay. Ebiseera bisinga. Nakola statement ngamba nti teri kikugoba nga kikuva mu maaso. Ekigedde buli ekikugoba kyonna kiva mabega kiba kitegeeza goba kikulembedde kankubulireko omusajja yomugwaga omusosoze yagala okumanya ewammwe people abajogera batya mu lulimi lwammwe era bw'amala okukitegeera buli wadda kyakozesa kati naye ndi mu kunoonya people mu luteeso njagala nkinoonye bulungi nnyo nkimutwalire mugambe omukulembeze bw'ogenda ng'ewaffe Serere yogera kino bwekiti ne bwekiti ojja kulaba abantu nga baddamu otegedde kati obusosoze abamu bakikozesa nga jjinja kumulwana kubanga kati balaba ali waggulu baagala oba obuliddwa ky'omulwanyisa andiwuliriza mu politics owedde okuva mu 1962 twafuna obwetwaze mpaka kati bakozesa nnyo obusosoze era bw'owuliriza bulungi statement bakugambanga nti abayekera bajja mbw abaamusa bambu bajjanga bakadogo ne batta abantu ne bagamba oba temulabye olina jjana mina nakunyina nagamba nti oyo yagoba ne kabaka wammwe wano ate n'abawasamu n'omuki ekyo ne kibawanguza ne kibalwanya kati abamu balowooza eyo fashion ekyaliwo edda bazimbanga kiwi kimu mwamba najja okatekedde ate bwalinga busiisira basooka na busiisira kuba bwalawunda kiwi kimu nejja mwamba nejja kati tulina oba design kisimanyi okitegeera bazi bazimbisaako essubi bazimbisaako emmuli bazimbisaako obudongo nga bino tebinajja kati ndongo nga plaster omaye kye bakwesanga ku plaster bwalinga busa bakwesanga busa nga mategula teganajja bakwesanga asbestos omanyi asbestos tabimanyi noonya ku mayumba ga gavumenti agagedda olaba agamategula ge bakwesanga galinga amategula amabaati bumba balita asbestos okitegeera kati bino biri improved ebiseera bigenda n'obugunde bulinga nga amabati bagakuze mu form ya mategula kitegedde so kati abantu balina okukimanya nti awo twavaawo mu tribalism one n'ensi yakyuka weba nga biri byali mu 19th century 20th century tuli mu 21st century nti now we are a global village nti tekikwetaagisa kusindikira simayi bbaluwa netwala emyaka 10 okutuuka wojoogerera beetuuse kati eriyo nate waliwo n'abaazi wange obunyonyi ebbaluwa baziwa bunyonyi okyasala fulenche kati ebyali byadda simayi yabazaire onole bakaboshi simayi bwe munalaba omuliro waggulu mujja mmanya batulumbye babeerawo bagenda okulengera banaye omukka guguli gunyose kati ebyo byonna byaggwawo abantu babagamba nti Kyagulanyi musosoze bambi balimba bambi ebyokuwugira bibabula koleka nkubulireku nze manyi nina enkola yange nzira awantu nempuliriza ebintu byenjogedde neneteeka mu kiti ky'omuntu agamba nti singa aliwo omuntu ampuliriza kati abantu abo balaba beggalira ne bateekawo kofulunya oyinza n'okwesanga ebisenge byabwe birimu ne sound proof nga buli kye babawuliriza nga kikwatagana ku Kyagulanyi bikoma omwo bamuwuliriza nnyo ne babulwa ne bamukwatira ensobi kwe kujja ne bakola statements ezaga okudifayinga ekitakyasoboka so abagamba ne babasasula okumuwuliriza banoonyemu ensobi bukakati ensobi era zikolebwa abantu tiri ali perfect oyo yewaffe ya president waffe bwe tugenda okuwa akalulu ekijja kijje January 10 15 fenna byabakama akimanyi
mukulu byabaka mukimanyi egule motoka z'obululu zazze zampiseko ku Ntebe Road gwe tugenda okulonda bavugidde mu motoka nabadde manyi mu byadde banka ze nade mayisende za banka ne bangamba obwo obululu kubaza badde motoka nya last week gundi parliament yadamu netuula ne basaba supplementary budget ya kuleta bomba bagenda ku obwakola luli bwafa ne baboocha oba ate supplementary budget yabadde nene kono nze muli ntuuka n'endowooza ne ngamba bakulu awo kyabeka bannannyinizi internet cafe ng'ebyuma baabitwala okwoabana kwe basaafingira kati bakola bu cafe n'ateekako bu coffee n'abaana ne bagamba batwongere supplementary budget biri byafa ate oba baaleta ne parliament ipad ng'ababaka bazirabirako pono ne baleeta ne peeni awo babuli byemu yali ya miliyoni baleeta peeni nga miliyoni ezi anti nachali wange yali agenda nakola service obwo bugundi nga bukolako service naga yangama mwana space z'ababaka abamu parliament omwo zimalibwawo na pono ingana basajja kati watuka mu internet ya parliament ya downloading ne gwala yisha babeera nti obeera oti babuteyako eri privacy screen saver privacy goyeka abalaba oli ne walingiza bwati bane muno mu matu abamu tebatesanga nako balaba pono okay tubadde kuza lunaku lubadde lwakubiri tubadde ne Mark Yaban wamu ne Musa tubeera ne Musa buli lwakubiri batuyisaamu wano ne wali mbozi bwe tuweta mudona nzakiriza Mark Yaban ku show yange zakuchaza lunaku lwakubiri lwalulwe bana mbadde nsambudde mu nkyalireko nga maliriza studio yange yakuja studio yange naddala eri yakuja naye kyebayo n'agimaliriza n'omukulembeze waffe ajja kureda amaze okutuulako nga n'enfufu agibataasizza yalina okugulawo wano omugenyi omukulu alina okuleyinga ejjinja ery'omuwendo kitegeera muti ki kati kibala kiwano kyotalina kye yali kusimbiddeyo kati alina wano kati wano omukulembeze alina kusimbawo muti nga gwanjawo teguli ate biwana agusimba gujja kubala akusimbirawo gw'entende alina kusimba wano nendo mbadde njagala akusimbirewo eddagala kuba nkulaba osooteeka n'ebyumba by'enkoko akusimbirewo malijiwa naawo kakati ate labayo kakati leka nkubireko eyo kashi kulobu utereevu kati ate wano talina gisimba wano wafunda kati awo jagateekawo wenamandekatekezigula ennimiro oba wagulayo ennimiro yiiyo anti ennimiro ginaano neŋŋamba yiika z'okusimbamu malijuwa eserere ninayo yiika 7 abo kyekyo kati wano jagateekawo warehouse wano warehouse eyo ya video ne photography live recordings biki bikyawo yo plan eriwo so ekifo kyekino ekiti bwe kifaanana toligala kibalaga leero olunaku lwe tugenda okukomawo nga tugenda kibalambuza tugenda kubala era ne Cindy akimanyi nti tugenda kukolera wano ate ne Kyagulanyi ajja kubaawo era ne Kyagulanyi His Excellency Robert President waffe ne King ate kati King Manisuli ali agisemanda ati kyegamba oli ayinza okugamba President ajja kubaayo n'ate King taabeeyo ate President Zimani taabeeyo balina okubaawo tekisoboka nino omusajja wamuyita namba emu yaŋŋamba President Kyagulanyi az'okusa abafu era y'omu kuba President Zimani ne Danny Magic yennyini nyini yalina okusooka okukola oluyimba olusooka waneeno era abazuukusa nakyo bweyagala tukyogera tukizimbulukusa bulungi engeri gy'abazuukusa kale n'olambululira abantu kweri abaali bafa ng'okumwogerako kwe kuli ewaabwe nga watamwogerako tebamusasula kati abo batazuukiza baafa nga tokimanyi nti eri abamu betutegedde nti baali bayimbi ne bazanya n'ennyimba zaabwe lwakuvuma Kyagulanyi olunaku ne tutegedde nti ono yali muyimbi kati se bazuukiza abaafa ono n'atugamba ate ye Kyagulanyi mutume prophet kubanga yabiyimbako yabiyimba dda Adamu ne Kaawa mwamuwulira Caroline mwamuwulira Kadingo mwamuwulira mwawulira ki ekirala awo omukyala awo abeeranga yeekyanze n'ekirala era kye nabagamba
nekyalira kye nabagamba nayima no bali bayita promise nalukulaga nti abantu balina be bantu Musa be yakimekkaana Katonda bwe yamugaa nti genda ekkaano zigire abantu bange era kwalinga kamaje agamuyiga ng'okutta abantu abo naye bamukole ki bamutte era nga bolaba era amaje agaliwo kati anti raso joyogedde mu Bible eri bweti Musa yali Egypt Musa mama yamuzaala namuteeka mu kibaya ekibaya ku mugga omugga ne gukulukusa mpaka Egypt muwala wa kabaka n'alonda bw'amulonda n'amuteeka mu lubiri bw'amuteeka mu lubiri Musa atta omuntu adduka ekibambulira kati badduka ekibambulira Katonda gyamusanga eyo namuzaya ati je yaduse ekibambulira ogenda tasa abantu kati bano we balaba Kyagulanyi ono ne yatana abantu wano yanywa masada wano uliriza gwe muntu wekka asobodde otegeera kye nali ngamba baano bobadde balabi balungi tunamalayo omusajja ono yasobodde okitegeera leka kinyonyola abantu bakitegeera Musa Katonda bwamusinkana ku lusozi yajjira mu muliro mu kisaka ky'omuliro namugamba jjamo n'engatto ze wano wooli kifo kiki kitukuvu Bobi Wine wabanyumya kugana nubira nirono yampikapika ku Jinja Road ntosobola okwesimbawo mutereevu oshegedde yenga Bobi amugamba atya Bobi agamba atya nubira mana ekikola nubira era Musa be yalimu sudiya nnyo ngolo Katonda amugambe nti natandika okwekwasanza ow'ekirimi nzana nagira nzire ate gye natta abantu ntofaayo nti bali balina amamundu balina binagamba olina kigwo olina ki bali balina amafumu nga balina amajabi ya n'engabo Musa alina mugo namuga gusule wansi kati Bobi ate alina microphone kati Bobi alina ki microphone nayimbira abantu ne bamutegeera bamalo mutegeera kati genda banunule era Musa we yatuuka e Misiri n'abagaba naye nzize wa Farao kubanunula bale nnyo Farao nawaganyala kati gwe nina abalogo bange nina Katonda omulamu nina abalogo bange ne basuula emisota emiti gyabwe negikola emisota nga 10 ye n'asuula ogwo gwe ne gumira jjiri okigedde ngera bw'obeeraawo nti waliwo abantu nga ensi bamanyi ne Kyagulanyi bamumanyi be bawanda gyemisota gye twogerako egiwanda egivuma Kyagulanyi egyagala biki egimu campaigninga ye najja nakola statement etya n'emira ebigambo byabwe okigedde era bwe yamala okununula Musa nga Farao akkiriza nti n'omwana we afudde n'ebikere n'ennyanja efuuse emmyufu ya musaayi aga kati mugende bana mugende tunayo tuyite n'abagamba kuba yalengerayo ekkubo nirijja wakati mu mazzi ngera Kyagulanyi bwagenda ne bateekawo ebiyumba ebimiti ebimotoka ne bamwambaza n'ennankani gwe muntu asobodde okutegeera aneda ssebo gwe kyakulema otegeera gwe muntu asobodde otegeera lwaki Kyagulanyi mutume kati okwogera ku Kyagulanyi ofuna kino gwe muntu asobodde okutegeera lwaki Kyagulanyi mutume Truth Media mwana mwabogera ku Kyagulanyi naye nga mbagala nnyo kambasiibule omununuza ali omu Kyagulanyi Tikinga Londa Ambulera Robert Kyagulanyi Sentamu Kakuume Kalonde Kakuume soka kanoonya Kalonde ne banyonyola nti tukabale naye tetugaba bikutiya naye ngera naffe mu buzito ati katabayo labayo naye kiriwe kiti gino mirembe ekigera kyeyagalire okategedde si nti ekikutiya kino kiraba itako wali mu kamera wali eri mala woningayo kumala okizize eno gwe tolina kwogenda kunvumira tolina kwogenda lwanyisa ate ngenda lwanyisani era kati oluvaano nga nkatumya olaba ekikutiya twajjako kulaba busuulu bukiripu nga busungu nga busuulu buli bukimu tebere tugamba yene ku kikutiya mutoddeko nga Marco Mulida agambye agenda tumya ka Chuck Norris Chuck Norris today one every bullet in the place already tuli muzinfulale litemula nenga mwana mwebale nnyo ono bamuyita Dayas Walugembe Musa Semanda musajja owente naye oli wante kweli
kati ngambe nti ni wante kitonotono oba oli wante eri gye bagenda taliko mukira ekyo kiba kikere nze ndi wante oli wante yennyini nyini n'okutomera atomera akabiro kaffe ngaali omubala gwammwe omubala gwaffe muwanvu naye nga omusunda abadde agaleeta n'aganywa wante talina kabi lya obadde wagala ate kukijoga mubeere bulungi atekere yoga no yoga swambagala nnyo